okukyala kuba kunyumya jangu nengatto yembi bategere nti goli wampisa mbi omwana ono yatugambye nti omuvubuka ono akola mu bbanga akikoze lwa bunyomi lwa bujozi ebuzo nebitandika okujja kuba senga omwana yamugamba sajja gwendeeta bagagga ajidde mu kigato kivundu olwaye mugenda ku mukolo nga byakufana kuwona kyovola okwogera kwali kwa lutale edda fe twayigire okwogera nga mugenda ku mukolo ng'omugezi ateekawo ekitabo n'amaakinga sebo mutambuze wanji taata njawulire ennyama n'ennyami banaga ennyama n'ennyami kyeki tewali kigaana gwe kugaba sister bwe muva mutaata wa mumu ne mama wa mumu naye abaganda baabanga baagala kukola kino nti kale bali bayinza okubanga bo tebanaba kufumbiza mubawe ku ssanyu kubanga sebe emikolo gy'okwanjula si gya bulijjo fe twabeeranga mu kyalo eyo ng'okukola embaga si mu lujja tino lukyazaabako omuntu bamusabanga n'omutwalo nga kinu kinu bamusabe kinu tokyasobola kubanga oli asooka n'atuula wansi n'abala school fees gw'amaze ng'aweerera omuwala n'agamba nti omuwala ente 10 nakolako omukolo ng'omuwala yakanoba mu Maria mukaaga naye twatwala ente 88 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kaweweera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Taata njagala okutegeeza nti twatudde dda era taata tuyingidde mu lujja tuli bagenyi ebigambo ng'ebyo obiwulirawa obiwulira ku mikolo obiwulira ku kwanjula era ebigambo ebyo bw'obiwulira bangi mukubyamu akafaananyi n'ogamba olunaku olwo nga bagamba mubirye taata naddala abakyala abaagala ennyo emikolo buli omu aloota kaseera ako buli omu ayagala kaseera ako Allen Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ntudde mu kanzu eno njambadde nyumye nekanekanye kubanga ensonga ze tugenda okwogerako ng'abavubuka za culture buli muvubuka atamanyi culture yo odda mabega nja kuba nkyaza ku basoga nkyazeeko ku bateeso era woba oli eyo naye weesowoleyo nkyaze ku basoga abateeso abanyankole abakiga buli kabira nga mulina engeri gye mukolamu emikolo gyammwe n'emizizo bambi vaayo kuba ennamba yange eri 0758267573 jangu tuzze culture zaffe ogambe nti Allen Cruise nze ndi munyankole twambale ng'abanyankole ogambe nti ffe mu bunyankole tokola kino mu banyankole we don't do this kwanjula typically so nakola tutandikidde wano waffe waka mu bamama bange mu Buganda we tutandikidde ndi ne mwami Kalondoozi agenda okubanga ampisa ayisa mu bintu muvubuka muto n'ebintu by'emikolo abimanya ate ayogerera emikolo bulungi nnyo ntera omulaba ne bataata bange babakiddaawo nga mwogerera emikolo bade kye nasooka kwebuuza laavu wagijjawa kale nalaba omuvubuka omuto ndaba abavubuka bato bangi abaagala ebintu by'okwogerera emikolo bati kye nsooka okubuuza bano abaana baakula ne bajjajja baabwe baakula n'abantu abakulu kuba it's not easy kuba n'ogamba abavubuka ano okwogerera emikolo n'omugamba yiga okwogerera emikolo olaba ndeka naawe gwe emyaka gyange olaba gyogerera emikolo buli omu atwalanga byabakadde yawe ogenda okubanga olujja otandikira ng'otunnyonnyola then oluvannyuma tujja kgenda mu kumanya ebintu engeri gye birina okukwatibwamu nja kusaba osooka obuuze ku bantu n'oluvannyuma tandikiraawo abatulaba ku Allen Cruise mbanirizaako olw'ekisa kya Katonda mwebale kubaayo nga mulondoola oli wa mukisa nnyo Allen nti otambula naye waliwo abakulaba akati ekyo ekisinga okubeera ekisa ekinene kubanga abantu bangi batambula naye nga batambula muwawa life is not a random walk obulamu bw'ensi si kutambula muwawa kutambula na kigendererwa buli w'otambula n'ekigendererwa ate nga weegendereza owangaala simanyi oba ntegerekese bulungi life is not a random walk tomala gatambula muwawa
nti okeera bukeezi ekitangala ky'ensi ne kikubuulira gy'onaalaga. Obirowooza okyali ku kitanda nti enkya nteekeddwa okwogera ne Kalondoozi twogere ensonga z'emikolo era n'oyingira n'okyambala naye bw'okitta n'otakikola obeera oliddemu olukwooli yakikuwadde ng'okyali ku kitanda olowooza. Kakati abantu bakulaba y'ensonga lwaki nti okyaza okusinziira ku kwagala kw'abantu okutereezaamu akatono ennyo. Tetulinayo Banyankole, tulinayo Bannankole, Bannankole, Bannamasaka, Bannampigi, Bannambalala, Bannalwanda. Ako kawakatirwa tulina obwakatirwa bungi mu Luganda. Kati nga olamu munna Kampala kali ddalu kabbira oba buyitibwa obwakatirwa obukulembera ennyingo z'ebikolwa oba ennyingo z'ebigambo. So akakantu bakaseereramu nnyo oluusi olina agamba nti bano Banyankole bano baki naye ate so si ate ku Banyala. Abanyala kyo kiri kyo eri eggwanga lyabwe nga olaba nti Baganda. Banyala is a combination of Baganda and Basoga. Bali eyo ebulondoganyi ebugerere eyo. So kyekyo abantu mbaniriza nze Alfred Sembajwe Kalondoozi Ssebo. Okay. Kale wali awasoose mbadde njagala tutandikire ku ng'oli muvubuka muto okuyingirira emikolo gino. Kakati okwagala kuvaawo ekisooka ekanzu bweyitamu wano kiba kitya? Webale nnyera obuuzisa bulungi kuba nange nakagiraba. Okay. Kakati waliwo ennyambala ey'okwogola okw'ekikazi waliwo n'ennyambala ey'okwogola okw'ekisajja. Ennyambala y'okwogola okw'ekikazi omukyala asiba gomesi. Kati olulimi luno oluva ku ddyo nga ludda ku kkono gumanyi bulungi okwambala gomesi bwe lukwate no mu nkwawa ye. Nze nsiba bifundukwa. Osiba bifundikwa? Nze nsiba busibi wano bwe nti bw'osinga kwambala kade ze gomesi zisiibwamu ne munno oli asibamu oluwuzi n'akyalira ku banne kano kadde kakubuuza kadde kano kadde kakulamusa bantu kubagiza. Nze n'olulimi lw'oyogera lwesitere yamba olulimi lwa gomesi. Olulimi luno olukwata muno zibe ennimi bbiri. Olumu ludde eno olulala ludde eri. Ziri ennimi bbiri. Ozze eno ku kkono n'oyisamu munda n'okwasa wano mu nkwawa n'olulimi olulala ne luyitamu ne lukwata wano okugendako amapeesa ne gakwata z'ennimi ebbiri. Kati olulimi olumu luva ku ddyo nga ludda ku kkono olulala ku kkono nga ludda ku ddyo. Kakati luno oluva ku kkono nga ludda ku ddyo lwe lukwatagana n'amapeesa. N'oluva eno nga lukwata eno lwe lukwatagana n'enkwawa. Kati bw'obeera owogolera wano ku kkono si bwe kiri ssebo ogwosinga okwesiba gomesi ogolera eno ku kkono. Kati ku kkono ogola otya? Ogola ogenda otekamu ebifundikwa bino ebidesign bwe biti n'obiteekamu n'owogola n'omala n'ota akabubi ako. What is okuwogola? Okuwogola y'ennyambala ya gomesi eteekamu enzinga ezo ezikola design. Kati wano bwe manzinga bwe nti kwe kuwogola. Kwe kuwogola. Buno bwe bazinga bwe bati. N'ozinga wano mu nkwawa n'okwata wano. Kwegamba n'olabikira ddala ng'otambula na mulembe. Kibayita okuwogola. Kati ku gomesi okuteekamu amabala ago ag'ekivubuka ag'ekyera ogw'okweraga kibayita okuwogola ye gomesi okugiwogola. Nti awogodde bulungi. Kakati omukyala maama tawogola ku mikolo egyo egirimu abaana. Omukyala maama kati ne taata okwogola kwe okw'ekkanzu kulabikira wano nti taata kino kiyitibwa ekiseke kino. Kati ekkanzu bw'eyitamu efaanana bulala. Taata ye abaako ne byabikka naye ate omutabani ye ennyambala yo olw'okuba nti omukolo gw'okwanjula gwakweraga ofuba okulaba nga ekkanzu eno olulimi lwayo terulabika oba gino emikono tegirabika nga gisigalayo munda ate girabika bulungi. Egireme kulabika kiba kirabika obanga yayambadde olugoye olutakutuuka kyekimu n'okwambala ekkooti eno n'ogisiba naye neekumiima nnyo. Kati n'obanga okunukidde nga enkoko eri ku luti eyo ogiraba engeri gy'eba efaanana ng'akafuba konna keereeze kabanika. Kati naawe bw'oba oyambadde ekkooti eno ofuba nnyo okulaba nga ekkooti eno ekwata eddala wano ku kiseke wano bwe batekutteewo ng'eri wagguluko. Kati fuba okulaba nga ekkanzu terabika nga terabika. Kati bw'ebanga erabise kitegeeza nti engoye zonna ziyiseemu. Ogenda maama takola ki? Maama tawogola ku mukolo ku mukolo gwonna oguliko essanyu. Katugeze omukolo gw'abaana nga bazze kwanjula n'omukolo gw'embaga kubanga ekimugaana okuwogola ekimugaanisa okuwogola teri ajja kumwawula ye n'abawala be. Ontegedde bulungi? Abawala be bambala ebintu by'amasaali ebyokweraga abaana abawala. Kati okwawula maama n'omuwala baawulira wano. Maama bw'aba ayambala ye tawogola kiringa oli wanagamba nti taatawo talina kusala kimeme yanga ggwe ku mukolo. It is very simple to understand. Nti taatawo bw'anaasala kati temugaana ku nviiri tegaana kugenda ku mutwe kati naye kyekyawula taata ku mutabani
omutabani azze kweraga kubanga okwanjula kweraga ne nawe taata akaviiri okasunsudde odidde ekyangu mukita kyangwe ogambye nti kati gwe otabuse bavumiranga okitiba Katikkiro naye oluusi babivumiranga butamanya I think yete yali tatuukeeyo extreme naye kati olaba tuuka extreme olina omulaba nga akaviiri yenna akasongodde busongozi nogamba taata kikakyo kati ne maama naddira eggomesi ey'ebbeeyi n'agenda agiwugula yenna n'atambulanga bwakutte maama n'atambulanga bwakutte yenna ebyo byakweraga byabawala kati maama alina kwambala maama ayambala gomesi bamanye engeri y'ensiba yaayo towogola wano towogola ku kkono maama towogola ku kwanjula towogola ku kwanjula towogola ku kukyala towogola ku kukyala naye ate n'ekirala naawe omuwala waliwo otawogolera toyinza kugenda ku mukolo nga bali bafiiriddwa n'owogola wadde ng'okkirizibwa okuwogola toyinza kuwogolera ku mukolo gwa nnaku naawe omuwala abantu nga bajjanga bawogodde ku kuviira what are you talking about kyewambuuziza mu ntandikwa nti abantu tebamanyi yambako abantu bategeere bayibuli egamba nti twasobya mu butamanya twongere kusobya tuliweebwa obutuukirivu kati ekigambo kiri kudda ku nnono okudda ku nnono kitegeeza nti ddayo okole ekituufu nga bwe kyandibadde kubanga gy'otambulira obula ate buli w'obula oddayo emabega akkiriza obagaana ekissa abantu amazzi ekissa abantu amataba kukubuulira nti awo lyali kkubo ly'amazzi. So it is very simple to understand. Osobola okulongoosa mulembe naye totta nnono. Osobola okugunjaawo ennono. Waliwo enjawulo wakati w'okulongoosa ennono n'okugunjaawo ennono byawukana. Kambyawule nga ntandika. Ekisooka okugunjaawo ennono kye kino nti emikolo twagigunjawo gidde mu luggya n'ebidaala ennono mpya. Ennono ya mulembe guno nti abantu babeera bangi edda abantu babanga batono twabanga esalama kuliko abantu bana. Omu abeera wano omulala abeera lukulu omulala abeera jindi ng'emikolo gya munju. Kati olwaliro abantu bangi owasiza Kampala owasiza banno bw'omukola ku mulimu oba n'omukazi naye nga banno be bamukugulira kati kyova obayita bonna endulundu y'abantu ne mujja ne mweraga kubanga omukolo gwaliro gwakweraga kyokka ate emikolo gy'edda nja kutuuka yeeyo gyabanga mifunze nti omuntu bamusabanga n'omutwalo nga kinu kinu bamusabe kinu tokyasobola kubanga oli asooka n'atuula wansi n'abala school fees gw'amaze ng'aweerera omuwala n'agamba nti omuwala ente 10 nakolako omukolo ng'omuwala yakanoba mu malya mukaaga naye twatwala ente 88 88 ebbiri twaziweerezayo ggulo limu nga zalina kuttibwa bazituwa 88 ente 88 zazina kubeera 10 nga yakanoba malya mukaaga naye waliwo obuzibu waliwo obuzibu saagala mpugendemu nnyo kakati ate era omuntu ng'ajja anoba nga bamusasula era waliwo akakwakulizo k'ennono oyo talina kusalibwako mutwalo kati n'olaba abantu oli ng'omuwala azze anoba nga bamusasula dda tata n'agamba njagala ente 10 buba bubbi oba ntegedde bulungi ntambudde mpula nkugambye nti si musango okuleeta ente 10 naye zireete nga tebazikusalidde ng'omutwalo zireete ng'ekirabo w'osaba taata gwe nga tata n'ogamba nti muleete ente 10 obeera mubbi kubanga omuwala bamusalako omutwalo omulundi ogwo gumu bw'anoba mubizeeyo ebintu by'abandi bwe mutabizeeyo mubeera babbi muba mwabirya agamateeka ne mukalu kyamwegali ekyo gye kiri nnyo kalu kyasebo yennono ne mu Buganda ate biri mu Buganda byenkugamba bya Buganda ekitegeezo ly'omukeeya bangi ebintu yali mutuufu nnyo ogamba ono bulonda beti oba noono wekabowa wekabowa ewalampa gate yali mutuufu nnyo kati omukolo gwa bulonda beti ogulaba nze omukuba alina ogukola naye ndowooza twalinawo omukolo n'embabaali gwali oba ludda weeyo gwali bukoma nsimbi naye bali batuufu okubanja ebyabwe omukakkirizibwa okugenda mu lujja n'agamba omuwala amwe yanobye mbadde nsaba ebyange mubimpe ne bimuddizibwa tebuba bukopi kakati weebale nnyo oleesa ekintu waliwo enjawulo wakati w'obukopi n'obunaku obwo si bukopi bubeera bunaku enjawulo yaabyo waliwo wakati w'obukopi n'obunaku omunaku ye muntu akuwa ekintu n'akikubalira saakuwa ente yange saakuwa eki kati kyekyo kati buli kyetukola mu Buganda wandibadde okikola naye okiswalira mu butuufu wandibangiza ebibyo naye olwokuba nti olimu ensa okiswalira ogamba kambireke byansi otekedde bulungi kubanga n'ebiribwa ku mukolo byonna byansi maama okusaba ki senga okusaba ki byansi byanfuna ebittinganya abantu oli n'agamba nti senga ekimuttinganya n'agamba nze n'okubeera senga gomesi naye gomesi osobola gyepakasiza n'ogyefunira so byansi so ye brief esobola okukunyonyola ku ekyo ekitone nnyo nti osobola okwebangiza ebintu byo ate mu butuufu ne bikuddizibwa gwokola ne jjajjaawo oba ne basenga abo kubanga oli muvubuka muto okumanya ebintu akati webale kunziza mabega manyi kati ekituufu kiri nti nakulira wa jjajja nakulirako mukyala awo katono nnyo kubanga nze mange jjajja omusajja ng'ayogerera emikolo ze waffe teri ayogerera mikolo nga nze onnamba singa yali musajja wa Kabaka ate yali reverend kyekyewuunyisa naye bannaddiini obavangako
ba father ba brother ba reverend obavanga ko basingo tegeere eddogo n'okutegeera ebya culture be basingo tegeere eddogo ba father ba brother ba sister abo bonna basingo tegeere eddogo bonna kubanga kye kisoko kubatendekebwa kye kisoko batendekebwa osoka kutegeera nnono na butonde nga tonda bakutegeera Katonda kuba Katonda yatonda ensi nnya the world of love the physical world the material world and the spiritual world ensi y'omukwano yene ensi y'emikolo nti omukolo it is just a kugamba nyongereza erago okusiima kw'omuntu okw'omubiri omukolo kati kye bayita physical world yensi y'obutonde nti yo eri yokka ensi y'obutonde eri yokka bw'osimba omuti gukuwa ekyokulya bw'ogutema nga gukubonereza ngense ekubonereza eyo physical world kati material world yensi ebyenfuna kati arani ekikukezeza olwalero kubaako kyonoonya sente ensi ya byanfuna emmotoka amayumba byonna ensi ya byanfuna ekisembayo spiritual world je tutalengera eri era omuntu wakutwala mu spiritual world abagenda kubuzaabuza kuba tolengerayo eyensi yaba bujingo ensi yaba prophet eyensi eyo yensi yankulengeredde ani akalengedde eyensi gyeri waliyo bannannyiniyo so ze ensinya kati bonna bannaddiini bonna aba bakulembeza abatusinga ne bakabaka ne bakyabazinga yensi eyo gye bateekebwamu nti babeera mu spiritual world nti eyensi eriko emyoyo yemingi egifuga ku lukalu nawa eyensi yaabwe so ebyo bye bitono ennyo ebisobola okukubulira nti bwenkulira mu kyalo eyo nabereko katono kubanga nze mange yandeka ndi mwana muto nnyo yandeka ndi wa myezi bwezi kati ne ntwalibwa mu kyalo nkulira eyo kati mu kyalo saayigayo Luganda nayigayo kwetegereza kubanga nze bwe nali mu kyalo bandaganga abantu banyize kitange yantumako jjajjange yantumako ekigambo yantumako ball point nga ni mwana muto yangamba genda ongulire ball point ku dduuka ne ntambula ekyalo kyonna ball point nebula ball point ogimanyi tokiraba nenga togiyitako bulijjo bwe twalinga tukola ebibuuzo batugambanga use a blue pen or a black ball point nayo pen okitegedde naye ne yaki eya wino yeah fountain ezo zi fountain ezo so you use a pen oba ball point kati natambula ekyalo kyonna nga nonya ball point nembula kati jjajjo nanjigiriza okukwekula ebyama kati teyanjigiriza Luganda ne yanjigiriza okukwekula ebyama nti totunulya kintu nga bw'okiraba kyetegereze kibikkule kize mabbali nabbali okitegeere kati yantumako lumu nnoonya omusajja ku kyalo omugezi yangamba genda noonya omwami bamuyita Mibuulo oyogereko naye musajja mugezi ne mbuuza mwami Mibuulo ne munoonya ne bamundagira ne mutuukako nambuuza oze kukola kikonze bakuntumyeko oli musajja mugezi nangamba nti gwe mugezi ne mugaa lwaki nangamba bonna abakutumye wano teri yali azze wano kati gwe anoonya amagezi gwe mugezi bonna abakulagiridde wano nga bakugamba ndi mugezi teri yali azze kusaba magezi wange tegeeza bakimanyi siri mugezi kati gwe mugezi gwanoonya amagezi ontegedde bulungi nti omusajja oyo bali bakimanyi nti mugezi naye olwokuba nti abantu batondebwa ne fitina n'obujja ala nosobola okukola ekintu nga kirungi nga bagamba keeraga naye nga ddala mu butuufu bandibadde bajja gy'oli ne bakubuuza ala ne obikola otya kati ejjajja ekigendeera kyali ki yakimanya nti mugezi kubanga abagezi beemanya nantuma munoonye mbeeko kye mujjako naye mu kumunoonya yaŋŋamba ngende nga mbuuza abantu kati mu kubuuza abantu yakimanyi we naatuuka eri era omusajja kuŋŋamba ekigambo kye kimu nti abantu ojja kubayitako bakunafuye naye bw'obanga kyogoba okimanyi omwogezi bamuyita Benjamin Franklin yagamba where there is less laughter there is less success yagamba nti woolengera enseko entono manya nti waliwo obwanguzi butono abantu bw'olabanga bakusekerera manya oli ku kituufu tebamanyi kyogenda kukola naye bw'olabanga tebaseka manya ogenda kugwa mu kateebe bw'okwana ekkazi ebbi nojja n'obagamba ono omukazi wange temulaba alina akabina omukazi alina akabina kubanga akwana omubya mutema bitundutundu mukazi wange alina akabina omukazi alina ebbeere naye omukazi omulungi yenna aba mulungi ogamba akakazi mukalabye akakazi mukalengedde mukazi wange mumulaba si kugamba nti ekikazi kirina akabina olwo aba mubi kakati ffe wano mu nnono yaffe abantu kasita bakulaba nga olina kyokola nga kyamagezi ebiseera ebisinga bwe batakitegera bakusekerera busekerezi kati kyekyo kati abantu balinga bangamba ogenda wagundi nti genda yeeyita mugezi naye mwavu we natuuka nafunayo amagezi mangi ebimu ku byo byanyamba okufuuka kino kyendi so nakula bwe ntyo n'ensoma olulimi Oluganda luno nalusoma kuva buto nga nsoma nnyo obutabo buno bw'olulimi Oluganda so mwe najja okwagala ennyo n'ekirala kyanyamba ennyo okuyiga Oluganda ennyimba Hamani basudde okusinga namuwuliriza nnyo
ng'ebigambo mbiwulira ne mbiddamu ne mbicontemplating okubitegeera so we nakula ne ntuuka eno ne mbifungula ne mbitegeeramu amakulu awo we najja okutegeera emikolo bwe gikolebwa. Okay. Tugenda ku paati buli omu nange mwennyini byenjagala okuyiga. Nina ebintu byenze ndaba byojja okunyambako nange ng'omuntu njige oba ne bavuka bannange abali eyo abatulaba oba n'abantu bonna abali eyo abatulaba. Ojja kunsonyiwa njja kubuukabuuka ebibuuzo naye bw'olaba nga waliwo kyembuusa emabega onzizaako nga nonga Alan nga tonnatuuka awo otambula bw'oti. Njakatanga ne ku ndaba nnyo si ndaba nnyo nalaba kwanjula ku brother wange yali agenda okukyala ne bagamba maama tagenda iye ne kannuma nnyo baadhi akantu ako kannuma nnyo era nze nagamba kukyala kwange maama nga alina okugenda lwaki maama tawedekera mutabani we nga mutabani we agenda okukyala. Alan tugenda kuyamba abantu bangi banaye waliwo omwogezi omu yaŋŋamba naye kalondoozi abantu bawa ebintu bya bwereere ate ffe tubasaba ssente obibasomesa naye twawebwa lwa bwereere leka tugabe lwa bwereere. We were given for free, let's give for free. Kakati webala buuza ekibuuzo kikulu nnyo kubanza ogwange mama nga alina okugenda kakati abantu balina okukitegeera mu kukyala abazadde bagenda mu kukyala wano e Buganda abazadde bagenda. Olina okumbuuza lwaki kakati mu nnono y'obufumbo olwo kibayita ekisooka okuziga oba okulaba olaba amaka agalimu omuntu gw'oyagala oba n'olaba omuntu gw'oyagala ala ne bw'olaba omuwala gw'oyagala oba omulabye n'amaaso go. Naye ffe mu nsi ey'omwoyo eri ey'omukwano tugamba nti gwe byolaba n'amaaso weetaagayo ababirabira mu maaso, gwe byolaba n'amaaso weetaagayo ababirabira mu ki be bazadde, gwe byolaba n'amaaso weetaagayo ababiraba mu maaso. Nti kati gw'olengedde omukazi omulungi naye ate waliwo ababadde n'abalungi okumala ebbanga ne babategeera kati beebuuzeeko kubanga akabuuza tekabula. Abaganda nkuwa buli kimu ne nkuwa n'engero Abaganda ze batambulako so ntambula na leero nenzirako n'emabega mu nnono yaffe. Kati bw'omala okulaba omuntu gw'oyagala Alan n'ogamba nti ndabye omukyala bw'ati ye Shirati njagala kubanga tutandika ensonga zaffe ez'obufumbo tubeere ffenna omulabye ekyo ekisookera ddala ennono entuufu olina okubuulira ku bazadde bo ye taatawo n'omugamba nti taata nti kakati nkuze yasooka n'okugamba taata yasooka n'okugamba nti Alan okuva na leero okuze oli musajja mukulu Alan nkuwadde ekibanja kikubanje okuwasa kikubanje okulima kikubanje okukola kikubanje kigwayo ekibanja kitawo yakubanga ekibanja kikubanje akwadde ekibanja kikubanje ti nkuwadde ekibanja naye nga siraba baana nga siraba mukyala tata mukyanoonya noonya bw'oba obuliddwa nze nja kukulabira kubanga abazadde abo baakolanga emikago. Alan nsobola okukola omukago naawe ne ŋŋamba nti Alan nze nzaala bawala gwozaala balenzi abaana bo bafumbirwenga abaana bange bafumbirwenga ewuwo n'abaana bo bawasenga ewange. Naye kyagenda kidibizibwa lwaki Abaganda bakimanya nti bwe muwasa mu nju emu olukeremete musobola okujjamu emize egy'olubeerera. Katugeze enju eyo ezaala abaana ba sickle cells mu musaayi gwabwe kati gwe bwewasaayo ne muganda we n'awasa n'oli n'awasaayo mubatte musse kyekivaako emiziro era kyekivaako okugamba towasa mu kika kino naye tewali magezi gakiri mabega mbu bwewasaayo ofa. Ntegeera bulungi tewaliiwo kigamba nti bw'owasa omuntu bw'ati ofa naye bagendereranga kino amagezi ga mirundi esatu. Ekisooka kati ng'emize egyo ti Alan ewammwe tusobola okuba nga twakola omukago naye ng'ate abaana bo babbi kati ogw'omuze okugutta kyeva bakugamba nti genda owase wala towasa mu bammamba ekyo kikaakyo. Nejjukira abantu okukolanga ebikedda oluusi gyabanga na mikago Alan twatuulanga wano ne nkugamba nti okuva na leero abaana n'abazzukulu n'ab'emikago omuzirongo ng'oli tabirinako omusajja Munyarwanda yajja buzi kukuba kipakasi kye n'ogenda omuyingiza ekika kyammwe n'akiyingira. Otegedde bulungi kuba tulina Abaganda ggere abajja batambuza ebigere Abaganda wawu bakuwawulako obuwangwa bwo wali Mugisu n'oyingira eggwanga lyaffe. Oli Muganda wawu bakuwawulako obuwangwa bwo nti wajja oli musajja musaamya ne tukuwawula tugamba okuva na leero kati tukuwawulako obuwangwa bwo oli musajja Muganda era gwe Nsubuga. Muganda naye akotonimbye anti manyi okwerimba mu baatulanga mu kiti ekiwawu simanya ne babeera mu ne bakolamu ki
Omanyi abawandiisi abo nze waliwo ebintu ebyo ntunulira nga abawandiisi balimba nnyo abantu. Ebyokulimba abantu bingi nnyo mu bitabo. Kubanga ne mu bitabo babulizawo nnyo abantu. Oyo Sapolo Kaggwa muwandiisi tumuwanye ekitiibwa. Naye ate abazungu bamukozesa nnyo okubuza ennono. Kubanga gwe baakozesa okutta ebintu ebingi. Ekimu ku byo kye kino. Sapolo Kaggwa oyo, Sapolo Kaggwa Katikkiro oyo. Yeekobaana n'abazungu okugoba Mwanga. Kati Mwanga aba ali Masaka. Onansonyiwa ne wolako ke. Mwanga aba ali Masaka abazungu ne bagamba nti Mwanga tumugobe. Kati kyava abagamba tetusobola kuteekawo bamugamba nti katugobe Mwanga gwotuuleko. Naye gwe batuuza ku Namulondo mukopi. Kuba Katikkiro tasobola kubeera kabaka. Kati bali bamaze okumugamba ojja kutuulawo fe tulina amaanyi n'abagamba Abaganda bajja kigaana. Yamugamba osobola okubeerawo. Kati ne bamuleetera okubeera liberasi eri kabaka we. Oluvannyuma Mwanga yakomawo. Kati Mwanga bw'akomawo ne bamubeezaawo mpola mpola ne bamugobeera omulundi ogwokubiri n'amalira ey'ebweru. Kati mu kumalira ey'ebweru ne bakiraba nti Abaganda bajja kwekalakaasa nga tewali kabaka ne bamukomyawo n'alyoka azaala Dawudi Chwa. Bwamala omuzaala Dawudi Chwa ne bamugoba. Dawudi Chwa bamusaako wa mwaka gumu. Kamaze otegeera bafunye omulangira. Era Mwanga oyo Sapolo Kaggwa yaleeta Dawudi Chwa yayogera bw'ati. Gwe Dawudi bw'atyo bwe yayatula. Nkulaga eri ensi Buganda nti gwe kabaka waabwe. Bw'atyo bwe yagamba. Era Abaganda abamu baatambula ne bavaawo webulangaawo nga banyiivu baabuuza Mwanga aliwa. Mwanga aliwa ye kabaka waffe. Tosobola kuteekako mwana muto ku Namulondo. Baamuteekako nga mwana muto nnyo. Nga mwana muto wa mwaka gumu. Naye olw'okuba nti yali ku pressure y'abazungu nga bakooye Mwanga nga ali liberasi nga olabako abaleega. So yabuza nnyo ebintu bingi nnyo. Naye tusobola kubyogera kubanga abamu baagala okubikweka ebuziba. Kati nze nkubulya kubanga nkola research mungi ndi muwandiisi ate ndi musomi wa bitabo. So ekyo nkikugambye kyekisooka. Nkomawo ku kiri kye mbadde ndiko eky'omuganda wawu. Omuganda wawu si kya mu kiti kiwawu. Wadde nga ne mu miti emiwawu baatuulangamu Abaganda. Naye nga ekigambo kuyita omuganda wawu ennono yaakyo baakuwawulangako obuwangwa bwo. Ng'oli musajja oba Mudaama ye Mujapadola. Oli musajja Munnakenya ne bakuwawulako obuwangwa bwo ne bakusomesa. Okuwawula kwe kusomesa ebyensi yaffe n'ofuuka Muganda ateredde. Abaganda kaswa. Nti nojja noyingira ensi eno noyiga empisa yayo kati ng'ey'okulya enswa kati ng'abeebulemeezi. Oyingidde ebulemeezi oyiza okulya enswa n'ofuuka Omuganda kaswa. Be Baganda abo ne Omuganda Nakabala nga tumutegedde ku kulima. Abaganda Nakabala abasinga bali Banyarwanda na Balundi. Nze ebigambo ndi mu kuyiga ndi mu kirasi. Nti Abaganda Nakabala bo baali nga balimi nga bapakasi. Abali eyo ababimanyi mu wakanine mu comment section n'akuleeta wano ne mutunka. Ate okola bulungi nze kati omuntu omanyi bw'obwe owakanya amazima gajjisewo mazima. Kati nze byokugambye obulaba nga bikyamu nawe jangu. Awakana ajenza akatuti nkayina otuule wano ze ntule wakati mpulirize tujye ebyawandiikibwa. Tujye ebyawandikibwa tujye n'amagezi. Kati kyekyo. Akati ebyawandiikibwa bye bino nzire ku kiri ekya maama kyombuuzizza. Kati omusajja oba omuvubuka bwe yatuukanga emyaka emituufu ng'ameze amalagolago. Amalagolago atandise okwogeza ekisajja. Kitaawe yamugambanga yayimiriranga mu wankaaki. Mwankaaki ayinza okuba nga wankaaki ng'amalako lugo oba lukomera n'amugamba nti mutabani wange Cruise okuze guno omuggo vaawo mpitewo ogwo omuggo vaawo mpitewo bagwanga muvubuka guno gwe muggo vaawo mpitewo genda onoonye omutala onoonye omukazi olime osasule ebyakabaka na byonna va omwange. Ekyo kimu. Ekyokubiri wajjanga n'ogamba kitaawo taata nkuze nfunye omubeezi nensaba munnyambeko twongere okwandaaza abazadde ne bakuwerekera ne mugenda mu makaago. Ekisookera ddala bazadde kusituka kugenda mu bazadde bali okwogereza mwe musooka ssenga which is also okay kubanga engeri y'okwerabaganamu yanjawulo osobola okuba yanjawulo ngenda kulaga alternatives ez'enjawulo. Bw'okola kino osooka wano osooka wasenga oba osooka mu bazadde bw'obuulirako taatawo nomuga taata ntuusa okuwasa naye ndabye mu maka gali mwendabye omuwala oba otumye bazadde bo batandika okunoonyereza era beesitula ne bagenda ne basinkana bakulu bannabwe ne batuula mu lukiiko nti munaye taata munaye mwami Alan Cruise nti ye nze Sembajjwe nti ye mutabani wange ne babyogera byonna mutabani wange baba wange akamwanyi ako manyi baba kibaka wange Abaganda kati bayirawe kati leo katubuulira abantu babitegeere emmwanyi ekiziweesa Omuganda nga yakatuuka kutta kisu kibi kya mukamwa si kukkuta nzo kubanga otambudde olugendo luwanvu owunya akamwa wakedde tewasenyeza ku mannyo kati mbeketako ku mmwanyi osobola okuba n'akaswa akalungi mu kamwa ng'oyogera nange kemagezi agakiri
kati oli ajja kukulimba akulimbe era simanya nze bintu byenkugamba emmwanyi zitambuza mboozi watabangawo omwanyi wabangawo emmindi nga bakakira emmindi era emmindi bakakankaake ne bagiteekako taba n'ofuweeta ku kamindi kati taba akola akaswa kalungi akuyambako mukama muno oleme kugamba n'ekyokubiri nti bw'obanga otuuse waka nga omukulu taliiwo ogira ofuweetako kabindi nga bw'oyisa ku budde oli bwakola ki bwakomawo ogira omeketa ku mmwanyi omukulu wanaakusangira kubanga omukulu tewajjanga awaka n'otuuka butuusi n'amala gabandukayo najja nedda sebo nnyinimu edda omusajja abeera mu nnimiro amala kumalawo katalaali n'alyoka ajja ayogere naawe ozze kwogera naye naye bino ebyennaku zino mbalaba nnyo mukonkonanga ababeetegekedde dda omusajja otuuka n'amala okubuuza mukyala w'ebibuuzo munange munange waliwo abaami abaze nti bebaani wabanga wamuluka wabanga waliwo omusango bakuyita embuga wamakyogera kituufu kubanga nze ndi musoga nenze nakulako ne jjajja wange nze nakula nga mpulira jjajja wange abuuza nani oyo muva mu maka gani muvirire wa ng'akyali mu nju ng'akyali tatagona kuvaayo kuba wagamba kodi nga yo gyagamba nani oyo agamba nze gundi muvirire wa ng'oli agamba ewa Kimalyo kale kandide abaganda bawasanju n'abasoga bawasanju ategere enju yaani okategedde akantu ako kati alina okutegera baani abazize bavudde wa mwami batugambye bava nti kozi mwami bulo yaani mwami tomumanyi mwami bulo yoli gundi alina buwala obumpi bwebute bwangu bwebute ntiye olowooza baagala ki abazize balinga bameka tibataano bana abaganda kati kankulage onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu byentambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 okumanya omuzungu yatusanga tuli organized ffe ng'abaddugavu omuzungu bayita Sir Winston Churchill mu kitabo My African Journal yagamba when I reached Entebbe genda nonye article nti when I arrived in Entebbe bwe yatuuka Entebbe yasanga abantu abasanyufu who are peaceful nti abantu bano kyasinga okumwewuunyisa nti ku makya bwe beesisinkana batwala kumpi eddakiika 2 nga beeramusaako era dde byonna mwe biri mu kitabo oli otya muna ebiri bitya bewabe mbali batya emmere eyala munnange kiri kitya enjala yakuba byonna ebyo lwaki babibuuza lwaki abaganda babibuuza lwaki abasoga babibuuza lwaki abannankole babibuuza kubanga enjala tekuba kyalo ekuba maka bogamba nti enjala yatumalawo nti etya tosobola kugamba nti Uganda yonna enjala tekuba kyalo kuba maka so omuntu yabanga ayagala kwetegereza kiri kitya ewammwe muli banafu mu bibuuzo byo muganda abakusoma bakutegeera so abaganda batondebwa ddanga balina intelligence mu bibuuzo byabwe intelligence naye fe olwaleero tula mu taxi ne bakubuuza watudde na kumpi na mukazi oba musajja oba yabadde mukazi oba musajja emotoka yabadde number plate ki oba yabadde namba ki people nowadays tebafaayo bakola bukozi kanagweramwe omuntu asobola okusinkana munne basobola okumubba essimu nga tamanyi essimu eyo nga tagimanyi abadde akwata nkwate nambuuza essimu gy'obadde okwata nti simu ki omwana yagindeetera bagindeetera buleetezi mukubire ku gundi awo mulabe simu ki soka omubuuze okitegedde basobola okukubbako emmotoka tugenda ku mikolo nnyo ne balanga emmotoka nti abajjidde mu mmotoka UX ne basigala buli muntu ng'atudde omala gamba Subaru enjeru so abantu tebatwala budde kwetegereza ensonga ky'abantu bafa nnyo lwa buteetegereza
tebegendereza omuzungu yegendereza Churchill yabiwandika ebigambo yagamba nti ewaffe on our streets when you meet a fellow white only greeting will take him into a defense posture nti ewaffe n'okubuuza omuntu ati okumubuuza ebingi munange biki hi hello swe sibwe kiri bogere hi teri ebyo byakunyumya amate simanyi emmere yayengedde biki you don't greet a lot yes tebagana babuuza yes so Churchill yatya nnyo n'agamba nti bano abantu batuufu nakyo balina intelligence over besinkananga mu makubo abaganda bedda bawandikanga ebitabo ng'osinkana omuntu omukulu n'omubuuza nti owange ovaawa kikyayagala okutegeera gyova mirembe gyempisa waliyo ensolo gasaze baprofesa b'Emakerere baafaako lwa butegendereza baprofesa b'Emakerere basinkana omutamiivu ku luguudo olumu awo n'abayimiriza abange muyimirire nayimirira mu kkubo ne bayimirira gye mugenda gasaze oli musiru ne bagenda teri n'omu yakomawo owuli akabenje ako baprofesa b'Emakerere bonna baggwawo tebawuliriza abantu tebegendereza abaganda edda watambulanga mu kkubo akanyonyi obunyonyi ne kabuuka omuntu yawuliranga akanyonyi ne kabuuka ne kajja gyali nategeera nti akanyonyi ako gye kavudde kuba waliwo akanyonyi wano nkerabidde erinnya njakajjukira kalinnya mubende eyo namutamba eyo nyonyi ekyo bwe kibuuka ne kijja omuntu bwajja n'akisembera kibuuka ne kyeyongera mu maaso kati bwe kijja ne kiggwa wooli otegeera butegeezi nti mu maaso waliyo omuntu abaganda ekyabanga mu intelligence yaabwe tomala gatambula ffa mu kkubo n'ekiro baatambulanga ng'asobola okutegeera nti waliyo mu maaso omusezi binyonyi butonde malungu byonna nga bimuyamba okutegeera olwaleero omala gatambula kyova tufa mangu we are not conscious tumala gatambula twegendereza so abaganda begenderezanga kati nga mutuuka abazadde nga omukulu avaayo nga mutuula nga mumubuliramu ensonga nti munnange nti ffe bagundi tulibe ng'atandika okusoma ekitabo nti musajja jjajjammwe gyali gundi nti musajja yali mutabaazi oyo yali mu lwanyi olwo nga badde tiki mutandisa okwemakinga gundi gyali serompanise serompanise gyali musajja oyo yali mutabaazi otegedde so mugenda omaliriza emboozi ng'omuwala bamuwaddeyo dda bano omulenzi bakkanyiza dda ebigambo byokka bino kubanga abaganda bagamba nti obumanye bukira obuzira obumanye bakumanyi tojja kugamba nti zegumula natta embogo waliwo yakulaba obumanye bukira obuzira so baatuulanga ne boogera nti munnange ffe tuzaala omwana gundi omwana oyo bwati ne bwati naffe ffe tuzaala omulenzi bwati ne bwati naye munnaffe ekituleese wano mutabani waffe yalaba ekirungi mu nju yammwe muno ekituleese kwogera ku nsonga za mwana muwala oyo nabaga nti omwana wange namuzigira enju ffe tulina omukago ne Alan Cruz oyo omwana siwakukola ki siwakugaba ne muvaawo bulungi nga mutegedde nti siwakukola ki olwayo mugenda ku mukolo nga byakufana kuwona tovolaba okwogera kwali kwa lutale edda ffe twayigire okwogera nga mugenda ku mukolo ng'omugezi ateekawo ekitabo n'amaakinga sebo mutambuze wangi taata njawulire ennyama n'ennyami ennyama n'ennyami nti emu yebeerako amasavu endala tebaako masavu taata ennyama yebaako amasavu ennyami yeba enkapa okagudde teeka wano school fees ng'omanyi kyategeeza ennyami yensimbi ey'ekituli ensimbi ey'ekituli yensimbi engezi gye bayita ennyami kati ennyama already ekyo kitegeerekese kakati babanga bakwetoolooza kubanga byampaka tewaliwo kiri kye bayita pre-feasibility lwaki bamuyita mutambuze ati kyekyera era tugenda tutuuka lwaki bamuyita mutambuze kati tumaliriza akabazadde akati abazadde balina osituka bagende balabe bazadde bannabwe that is stage number 1 ng'omwana yabuliddemu bazadde so si kikya mama wange ogenda kituufu nnyo era nze nina emikolo mingi ng'abantu baffe bali wabweru wa ggwanga tali mu Uganda yasiimagana ne munne ku kyeyo ne bakutuma bantumye nnyo ne bakutuma n'ogenda n'abazadde ne mugenda ne mwogereza family to family bali ne bakomawo bukumi nga bakomyewo okukola mikolo kati mu kukomawo ne bagende wasenga okatagadde bulungi bantu bali kuki ku kyeyo ne bo bakola ki beesiima kati bwe beesiima okubira kitaawe essimu e Kampala nga mune taata nasiima omuntu wange bwati ne bwati naye taata nkutuma beegindi mbawandikire ebbaluwa mugende mwogereze ne mugenda ne mwogereza ne biggwa ne bakkaanya kati omuwala waakomawo n'omulenzi ne bagende wasenga okukyala emikono ne gitambula so okwogereza kwe kusooka abazadde bagende so mama ogenda kiteekeddwa kubanga bawasanju si muzizo tekirinawo kizira mu nnono yaffe tekirinawo kizira kubanga lwaki balina okugenda abazadde kati kankulagira lwaki balina okugenda kiri bwe kiti omukazi
azaala omulenzi omukazi azaala omulenzi omuwala oli amuyita maama oba nazaala sibe kiri omukazi azaala omuwala inze muyita maama right kitegeeza abeera maama wange otegedde bulungi oli abeera maama olunaku lwagamba nti tubazadde nfuuka mutabani we right ate mwawule ekintu kye bayita obuko obwo si buko ti oli abeera mukoddomi nedda oyo abeera mutabani wo mukoddomi wo yono omulenzi gogamba nti oyo kuba ye kukyala abeera agamba abantu nti temukwatako oyo mukooli mukazi wooli temukwatako oyo mukazi wooli nze ndiwo nga mukuumi kubanga omuko ekimuweesa enkoko mukuumi yabaddengako okkolya buli kaseera mwanyinaze zukko ogenda okola emirimu mwanyinaze olina okubeera omukozi ekimuweesa enkoko kubanga akokolimanga nkoko abaddengawo ng'alabirira enkoko yekuzuukusa ewuwo si bwe kiri enkoko esooka enkoko eyokubiri enkoko emberebire n'ebiringa ebyo so omuko omulimu gwe waka kukuba defense kale okubanga defense kyava aweebwa enkoko empanga wani alonda omuko omwala yerondera omuko ataatawo kitaawo kati asobola okutunula mu baganda be najjayo omulenzi mu baganda be omuko talina kuva mu nju eyo omuvu omuwala atava mu nju omuvu omuwala wama sister wange enkoko bagiwa musajja mulala nanyiiga era namugamba nemugamba ijeni lwaki enkoko tebagikwasizza wanyiiga ne bambi lwabutamanya bambi naye bambi jeni naye eri ewali ba sister ba abalala mubayita bakazins bakazins bali kuyita oli enkoko tolya nkoko kyogamba tewali yampadde enkoko bali awo ku lujje basigaddewo naye abaana abo bakyaliwo kati gwe mulimu gwe gwakunyikira akabaani Lorraine mutegeke mwesunze nnyo ku nkoko eyo ndabe banagimpisaako nyikira akabaani okategera akantu so abazadde bateekeddwa okugenda kati ne mu kukyala kuno kwewasenga ddamu ombuuze bateekeddwa nabeera ogenda kati katugeze singa kiri tekibaawo kiri ekyabazadde n'abazadde bwe tugende wasenga ne senga muzadde era abazadde balina osituuka bajje lwaki kubanga senga aba akiikiridde taata lwaki senga ekyo kikulu nnyo lwaki senga yajja okubeera omwangu gojja okugamba bino kubanga tugende wasenga tuba tugeze mu mukolo guyitibwa ogw'ekyama ekyama kyeki ng'otuuka Alan jjukira ebbaluwa egende wasenga gwagyewandikira gwe omulenzi so si taata yes gwagyewandikira munesenga byo kulwa muwala n'ebiringa ebyo ng'ojja ebbaluwa mpandiika ne WhatsApp nedda naawe ate naawe leka WhatsApp oba onyoomodde watagiraba kati kambuuze let us be very simple kimbibuuza omuli ayinza okugamba cruise musiru no naye we are in an era weya nti abantu bafuna abaagalwa nga gwali ofunyeko omwagalwa ne mutuuka okukyala ne mutuuka osimanya ogende wasenga nga baakumanya dda oli serebu nti nesenga kubira nagamba hi Alan how are you so when are you guys planning nomutera ku WhatsApp nomugamba senga hi how do you sing Apple and senga nakuddamu ku WhatsApp nga it's okay kyobula nkubuuza nti ebeera ya peni oba ya WhatsApp oba ya WhatsApp bwenkola ekyo mba mukyamu olina ekitongole gyokolera bakiyita ebitongole bingi telefina how do you communicate through emails lwaki email eyo kati obulaba n'abedda bakosanga telegrams wadde ngera beekubiranga amasimu nti baweerezanga mails ezo nti walina okubeerawo ekikalu ekitasiimuuka ekiraga nti omuntu ono yeekomiitinga ebbaluwa ekikalu kubanga tusobola okukkaanya yes mu bigambo gentleman nti mujje muwandiike message naye osobola ogideliitinga ono ogamba sinze nawandiika naye omukono gwo simanyi oba mu WhatsApp mugendamu omukono naye omukono gwo gutudde kitegeeza nti weekomiitinze otaddewo endagaano olwo owandiise ne weekomiitinga nti ndi ready okukola ki nja kuja kyekibbaluwa ekyo kati nkomawo waneeno kati abazadde senga lwaki mukulu nnyo kati senga bamugende kati senga yakulinda mu kifaananyi kya taata lwaki oli abeera baaba we oli taata akuzaala azaala senga nze nerondera senga ayina gwe njagala ni gwe muwala bibiri ndi free okulonda senga wange gwe njagala lwaki werondera senga gweyagala senga omulonda lwa buvunaanyizibwa banga mumba senga nga tebatufuddeeko ate nga senga buvunaanyizibwa webale nnyo era abaana babuuza nnyo ebimu mbwalonze senga muto kyokka mukulu we n'omuleka obadde olina nolonda senga omukulu kubanga bonna basenga abo wabula senga gutwogerako senga ow'emikolo senga senga tebamulonda kuba bonna bannyina senga bonna babeera basenga abo naye senga w'emikolo gwakola ki
gwa mulondo otegere difference ndi banyoko baganda abaganda babera balenze but sisters to your father banyina kitaawo bonna babera basenga abo bonna naye kati gwotunulira singa okubeera wovunanyizibwa gyoli ogamba ntaata nsaba senga gundi abo basengere banyigira nsaba senga gundi yabakola katata yena nakugamba bwa dagama nti omanyi muwala wange nti siganye kale gweyagala ne kati waliwo oli atagabanga tusaba naye agabeko ne mukanya kubanga nawe ng'omuwala olina okufuna senga kuwolonda yogera mukko ne taata ne mama taata waaba taliiwo mama bwe baba bafa bonna ate ezivamu omukulu era zangala naye ate jjukira nti abava munno batera okuddawo era omuntu taata wabeerawo musika bwe baba bonna baafa naye basenga bonna abaliwo teri yatufaako twekuza bwekuza ne tufunamu akasente nga tewali senga we bali naye batunuuliranga butunuulizi kati kiri kitya ugamba kiba kitya kati kiri bwe kitya obuzize ekibuuzo no kiri very sensitive tubalinako obusungu yes tubalinako obusungu kakati tukola bwe tuti kino kyamagezi nnyo wadde osobola okunyiigira abantu olw'obutabeera babuvunaanyizibwa naye si buvunaanyizibwa bwo oli okubeera omusiru gwe ng'olina amagezi gwekola kyolina okukola ogende mwegomesiye tomuwa bingi mwegomesiye kyekyokka kyokka ekiweebwa ssenga gomesi ekyensonga otegedde bulungi oba nkaddemu bonna baali babi basenga bonna baali babi baalina balogo nababi oluusi ne maama tebamuyamba gwe si buvunaanyizibwa buli okubeera omusiru bayibuli yogera mu Ezekyeri 3:18 bw'ogambanga omubi nti tolirema kufa n'atakyusa gw'obeera omaze gwe kasita ogamba omubi nti nno mubi kati gwe omulimu gwo senga bw'omutegeera nti mubi kubanga ekigambo mulabe gwe mulabe wamulaba nti mubi omulabe kitegeeza nti gwe mulabe era by the way if you know your enemies baba tebakyalina buweze bugyoli mulabe wo gwe mulabe gwe mulabe bw'omumazi kati kanguzeeko emabega katono wali ku muko ogambye talina kuva mu baganda ba talina kuva mu banyoka abo kitegeeza nti wemba ne sisita wange nga Jeni kunze ne Blair tekuli asobola mugaba kakati kisoboka asobola okugaba naye kugambye ebintu ebimu kati kankuddire katono dakiika emu yokka nkulaga ekintu kino nti tewali kigaana gwe kugaba sisita bwe muva mu taata wa muumu ne mama wa muumu naye abaganda baabanga baagala kukola kino nti kale bali bayinza okuba nga bo tebana bakufumbiza mubawe ku ssanyu kubanga sebe emikolo gy'okwanjula si gya bulijjo ffe twabeeranga mu kyalo eyo ng'okukola embaga si buli lujja tino lukyazaabako va ku byennaku zino nti buli omu amala gatwala n'alabe gwaleese oyo w'emizabbiibu si buli omu ti sebe asobola okweso n'agenda gy'agenze mama Nakitende kati senga nga mama Nakitende abo basenga gye bali nga bwe baagala byonoonese nga ye oba omukolo mubi kasa wabaawo omukolo nga bo basenga abo gye bali basenga Nakitende ekijja kijje kakibanga kikoze eki kizze so abaganda bayagalanga gwoleme kugaba sister lwaki ekika kinene leka ne family lisanyukekoko bo tebanjudde naye balina ke bafunye ne bali nabo we balifuna chance balonde mu n'abali nabo balonde eri bumu kukwatagana tewali muzizo tewali muzizo era oli waddemu okugamba nti brother wange nze lumu nakolako omukolo guno mwogere brigadier byekwaso omumanyi bulungi ng'alemedde kagamba mutabani we yalina okubeera omuko omugole n'aŋŋamba nedda nzijagala brother wange n'aŋŋamba era lwana nnyo oli alemedde kataddemu ssente empya n'enkadde mu mukolo agamba nti we tugaana azijjamu ne mugamba we banankubira nja kubagamba amazima ekyanyamba nengenda mu meeting saabaganya nakuŋŋamba twali mu meeting nentandika emboozi bagamba naye mumanyi nti ye ekintu kiri bwe kiti tulina bye twagala naye waliwo n'omugole byayagala nga amaze obabriefinga ku buli kimu buli omu amatidde ti awo omusajja ono mwogezi mulungi ateekateeka bulungi mbagamba kakati ekisembayo tuyinza okuba tulina kyetwagaliza omwana omuwala ono naye naye alina kyeyagaliza kuba lunaku lwe mmwe mugenda kulya mugenda kusanyuka naye kijja kuba kiswaza nnyo omugole okuvayo nga si musanyufu nsaba wabeerawo ebintu omugole bye yakoonako nga ye byayagala tumuwabule tumukakkanye ne tukkirize kyayagala tetumugaana bw'abanga ayagala omukwabere brother we at least bajje babiri ne gwe mwagala oli omulala naye temumugaana kyakola ki kyayagala nava buli muntu ng'ali contented bafunikira bagamba tugende kyayagala
kibayita obwa Seruganda kibayita okubanga oli mwogezi naye nga kyokola olina authority kati gwe mbadde njogera n'omukyala wali ne mugamba nti ekyamazima kye kino waliwo abantu abamu ng'ekitali mu kintu wabula ng'ekintu kye kimulimu AK47 yagamba siri mu kintu wabula ekintu kye kindimu kati gwe Alan toteekeddwa kwefuula comedy gwe kennyini oli comedy omuntu ne wabanga ayogera bwogezi bwati ne wabanga asmilinga otegeera nti oyo comedian omwogezi omuntu omugezi ayogera ebigambo bibiri n'otegeera nti ono mugezi takyesibaako kubanga tetwa scriptinze tulogera n'ebintu biflowinga bw'atyo bw'ayogera Mukama so bwe kitabo kiri nawe bw'obeera ozannya emizannyo gyo bw'atyo bw'ayogera Mukama akulimu nange bw'etyo bw'atyo bw'ayogera ndi kati buli obeera ng'olina authority ku by'oyogera abantu bakubirivingiramu nnyo kyokula abantu balina authority bagikozesa babi ne babba abantu nga yaweebwa kubuulira njiri nabba abantu olw'ensonga nti akoseza authority ye bwobe ate Katonda akwata kujjaako gwe wadde okwefuula omuyaayi naye yakuwadde amaze akuwadde okulembera abantu be obafuge bulungi n'otandika bagalakata n'obakunya n'obamalamu buli kimu gwe kiri gy'oli okwefuula omusiru yakuwadde omusango muli guwoza ate ogamba muli guwoza olwedde omusango ogulina abantu abo tebeebaka kyovula abazadde abaana abatalina mbala nga ze balina kekamu kabonera kakulaga nti abantu abo bali bubi ontegedde oba nkikuddiremu akabonera kakulaga nti omuntu oyo byakola bifu kwe kubanga ye byakola teri abifaanana mu baana be ye mugezi naye abaana bawutta okategedde kantu ako naye Katonda bw'aba ayagala atambuliza omukisa ku generation yo akifuula nti Ibrahim Isaaka Yakobo bonna nga bafuula owinga bonna nga balina embala y'obukulembeze osanga family nga bonna bakulembeze Katonda yakibawa abantu bakulembedde bulungi by the way kyoyogedde kituufu yes nosanga family y'abaji bakaluba bakkiriza sente weri buli mwana sente bakozi buli omu amanyi okukola naye akava mu high school mu senior 6 naye atandikirawo okukola okukanangira tebakoze bukujjukujju wamaji bakaluba yakibakoze bukujjukujju ekikugamba nange nkikatiriza akati munaye kyekyo kati nkomawo waneeno wali eri ku kiri ekyomuko tekirina muzizo naye tuddemu ak'obuntu twebuuze Abaganda bagamba afuna amangu yirabira munne byalifuna kati gwe ofunye leero naye enkya banno bajja kufuna okategedde bulungi afuna amangu yirabira munne byalifuna kati munne mwe mukyazizza olwaleero mukirizeeko family naye efune ku ssanyu basobole okujja baleme kugamba haya tugendeyo kukola ki abakaseera be banjula abakaseera be bakola ki abantu beerinako obujja kya buntu Alan tobeeranga awo n'ogamba lwaki bakuwalana kya buntu obutakwagala it is human abantu balina kukwagala bakwagala kiki kyokoze ekyamaanyi nga ne Yesu tebamwagala Yesu bamukomerera embooko bakufunyeeko ki okategedde bamukomerera embooko nenga yali mwana wa Katonda so ekyo kitegeere era kiyige era kimatire nakyo kati tuli wasenga tumaliriza ensonga eno tuli kikola mu series ndowooza abantu bamatidde kati senga taata kusenga tudde mu kifaananyi kya taata lwaki nti ebigambo bino nga muteeka mu kutu bw'agenda okubyetika bukolokolo abitwaleyo ewa taata mukulu we kati mugenda kujja abazadde kubanga n'ensonga ya kisajja kikulu abazadde balina okujja newasenga akati wasenga mujja kutuukayo mwogere ensonga yammwe mwemala okwogera mugende mu kyama ebima bitandika okujja bino byebama by'okukyala naye temukyabikola ennaku zino ekyama ekisooka senga ng'ajja bane Alan wazanye sikiti tomanyi ate kyemanyi mwenna temumanyi kye mwakoze nange simanyi obadde obingamba ali motoka tomanyi kye mwakoze tobingamba wano jangu bitugambe wazanye sikiti abagezigezi beboka basobola ogitegera sikiti ye okukyala kuba bwe kutyo ngabe wakukoze kyekikuba it is a freestyle okukyala kuba kunyumya jangu nengatto yembi bategere nti goli wampisa mbi okategeda kantu ako kyebayita byebyama by'okukyala kyetwazanye kituufu kyebayita ebyama kyokula okutta ekyama kwe kuli ku mukolo gw'okwanjula katono mu kwa ndodagala bekigatto ky'omuko kyekyo ate naba kaskiti agendako ku page yange ya Mabrighton ku YouTube olaika part komuko olaika skiti komuko ketugamba kati nga twebuuza ekibuuzo omwana ono yatugambye nti omuvubuka ono akola mu bbanga akikoze lwa bunyomi lwa bujozi ebibuuzo ne bitandika okujja kuba senga omwana yamugamba sajja gwendeeta bagagga ajidde mu kigatto kivundu omujamani agamba bwati mine shoes is kaput alese shoes is kaput shoes is kaput jalese mukolo kukyala akalera mine shoes is kaput jalese kati senga abeera mu kutunula bwati okalera katwako kyokola faabogezi tulina okwogera ko tulina okwogera then tulekere senga moment yenga senga atuusa abuuze ebibuuzo bye yenga omuntu Alan ntiye ti omwala omwagala
banange Alan wakoze sikiti akoze sikiti mwana gwe I don't know twetaga kujiinterpreting abantu babitegeere kwe kukyalo kutufa kwe ojaji baterawo ye ogenda jibaterawo senga ayogera it's a comedy skit but jamaa amakulu ye gali mu kwogera kakati olwaliro senga talina kyayogera asima busimi tweyanziza muddaddi kuki aseka busesi muddaddi kuki ne mane mubanya ne barua tuwe barua kuki ani abagamba nti mukukyala mujja ne barua esaba okwanjulwa yensobize mukola okukyala muzze kuogera senga akwogereza senga akwateme mugedda bitwale wo mukulu agamenedda abo tetubaagala kati gwata olese ebbaluwa esaba okwanjulwa otegeera abantu abamu tebamanyi bye bakola ne mune babikola kubanga baabisangawo by the way nga nfundikira ku nsonga biri ebintu bina abantu abamu boogera kubanga bwe baabisangawo naye oluusi bye twasanga bimu bikyamu okategedde jjajjawo yakugamba tutula ku ssiga tojja kuwanvuwa si yali ategeeza yali akugamba nti essiga lyokya gwe tewategeera kuba tolina magezi toweebuuza jjajjawo yakugamba toyera kiro abakulu bajja kufa gwe nolowooza nti bafa naye kyali agamba nti oyinza ofuluma ebyomugaso mu nju ng'oyera jjajjawo yakugamba totunga kiro kojjaawo bana bajja kufa gwe nolowooza nti be bafa naye yali akugamba nti oyinza okukola ki okwefumita bwe bata weebuuza byakyama ekigambo kyama kitegeeza ekyamakulu ekyamaanyi ekyamagezi birimu amagezi mangi ebyama ebyennono kati senga alina okubuuza ebibuuzo kati gwe abantu basinga boogera lwa nsonga nnya bwe yabisangawo n'oluusi yasangawo na bifu ekyokubiri bwe babimusomesa mu ssomero nga bamugamba Henry Muton Stanley oba speech ye yazuvumbula omugakiira kituufu gwolaba kituufu kati olwokuba gwe teweebuuza nawe yunebu yakuyisa n'omala owandiikawo nti kyabazinga kafu naye mbuuza ekibuuzo ddala kituufu sipiiki ye yavumbula omugakiira kitegeeza ebintu bye tumanyi bifu abaali babeerawo baali bakola babeebuuzaako mbuye yajja nagagomugga babeebuuzaako kuddala kweri we bagamba nti ddala wewo wegutandikira kweri wewo kati nooza olaba ebibuuzo ebyo omusajja we Mahatma Gandhi okumanya yali musajja mugezi teyatuukako Uganda naye yagamba bwe nfanga muleete ng'evvu lyange muliiwe Uganda baliiwe Uganda oba ye yavumbula omugakiira obadde okimanyi Mahatma Gandhi omuyindi Mahatma Gandhi teyafugako na ggwanga lya Buyindi nenga yalwana nnyo mu 1945 mu 1945 kati yalwana nnyo teyafugako na ggwanga eri nga saba minisita nkomawo kakati wasenga tetulwante nkugambye amagezi ga birundi ena waliwo be wabisangawo be wabisoma lugambo abantu abamu boogera ebintu kati Alan Cruz tuli wano omuntu asobola okugamba nti omuntu omubuuza ene gwe bebekulu omulabo oti asi bebekulu simwagala lwaki sajja ekyo kirina empisa embi nomugaa yakkola ki ate tewali naye simwagala bwagazi biba abantu waliwo gwe nasanga naŋŋamba tayagala misa ne mugamba misa ki yakkola ki naŋŋamba namusaako ku mukolo ne mubuuza naye oba teyandaba teyanzira nenga naawe ogambye oba teyandaba nenga ati gojjaji ng'otyomu kati ekisembayo olwaki abantu tebamanyi omuntu yekayika alina okugamba ekintu kyakugambye with authority alina okuba nga akola research kyekisembayo okumanya kwa mirundi ena okumanya okwokusangawo ebintu okumanya okwokugambye n'okumanya okwolugambo oli yasanze abantu boogera ne bamugamba bugambi nti munange omanyi nti ye eggwanga baali wambye n'agenda n'ekyo buli wamu ng'abaaluuka nakyo so senga alina okwenyigira mu discussion nga tumaze ffe okwogera ffe ng'abaaniriza kati nga tumaze bino senga ze omuwala aleese omulenzi we amumulaze amugambye munne senga ono ye mukwano gwange senga watandikira okwenyigira mu nsonga senga yagenda okuba taata akaama amugambe namatiziddwa baba tokamugambe nti naye omwana wange nga muto baba nedda omwana mukulu kale tetuganye muto naye famire eringa eriko akasente ng'eriko ettooke abantu abo balinawo ebyafa ebyakagogo baba balina akagogo naye balina omukisa baba tunoonya mukisa ne batunda baba omwana ajja kwonooneka watya ngaomwana ali lubuto atuyambye nabuyambi naleeta omwami tumulabe baba omwami agende omuwala agende bw'ogambye mwannyinaze nti mwannyinaze ebintu byammwe abivaamu mwannyinaze ebintu byammwe kubanga omwana wa kika kati waki maama yatekebwanga mabbali wa nsonga zonna kubanga omuggo si gwa nalonda omuggo gwa natema omwana ne bw'omwagala nnyo otya ggwe maama ne mumutwane wammwe ku bukojja bw'afa mumugamba dde ewaabwe lwaki mumuzzayo mulambo ng'ate wammwe
mwamuwamba mwalya n'ebintu ku mukolo ne musaba n'omuntu awo ne mugulya abamu babaziikayo bebale kuziikayo naye jjukira omwana oyo bw'ava mu bulamu buno bwabulya mmere alina okwanirizibwa abali mu lunyiriziddwe noteri balunyiriziddwe ekyo tukiveeko sagala kukigenda munyo nagamya anaakubuzabuza kuyisa mu nsi yaki ya mwoyo esagala kugendayo nnyo nakyo sikinako proof kiri kyenkugambye batiti bamuziikawo n'abeerawo si bwe kiri kuba sirabangayo muzungu agamba nti omuzimu gwe gwagaana okugenda emagombe radio nga bamuziika ku bijja byewaabwe nedda yabulwa kitaawe ne bamuziika gye bamuziika waali kale tuveeyo ekyo bula akugambye nti buli kimu kyogera nokisako research akati senga ng'atuuza ensonga nga boogera kakati ensonga abazadde balina okubaawo babeerewo balabe omwana agenda kufumbirwa kati senga awo watandika okubikkulira ebyama nakanwajo ono gwe Alan ti owulira ebigambo bino Alan tiye njagala owulire bulungi Alan senga tebula senga wewe ebintu okusinza ku buvunaanyizibwa omuwala babwati nga abeera kubuuke kuba unayogera taata asobola okugaana Alan owulira bulungi Alan erinnya ly'Eganda gwano berinnya liri Mutalwa kakati gwe mwami Mutalwa tubamanyi muli basajja baganda mwagala nnyo ebya bulungi bwansi omanyi bulungi bwansi kulongoosa okulongoosa okwekyala bulungi bwansi omumanyi okutyaba enku ebyo mpulya biwulire nalabye ekitone waneeno nze okutyaba enku sikumanyi ama okutyaba enku okumanyi kwe kukola kisewo nedda nkiwulira buwulizi okusika yogera okusika kakati sebo mwami Mutalwa mwabaganda bwaganye ebintu bya bulungi bwansi gukyogere nga bw'okyagala okyagala oti mwagala nnyo okusika mwabaganda mwagala nnyo ki mwami Mutalwa nje olusenga yakubuuza mwabasajja abaganda tumanyi mwagala nnyo ebintu bya bulungi bwansi naye fe omwana waffe wakyejo ebyo teyabikola ng'otandika okuteesa ate senga munange senga yandibadde abikola tya omwana waffe wakyejo ebita byagala yabikolako kuko emirundi ebiri ne bimubutula tabyagala onaamutwala tomutwale tikale jamutwala tugende ku kirala kati gwe mwami Mutalwa ti oli mulokole ti n'omwana waffe yatulako empewo z'ekika tajja kulokoka bazadde batudde wali omuza kiri ekyo kati kanyambale engatto ogagatagato omwana waffe ffe alina okujjanga buli wiiki akuma ebyoto onaamukkirizanga okudda ewaabwe oba be bawala abatava waabwe wogamba be bawala abafumbanga ennyo se batava waabwe anti babagenda kukuma byoto omusajja ayinza okubeera n'omukazi ewaka naye ng'omukazi yeewubawuba ewaabwe tava waabwe ng'omukazi ayinza okuba akuma byoto otegedde mwakkaanya tigwotwala ekisembayo agenda kubikkulira ebyama kubanga omukolo gw'okukyala gwa byama ti omwana ono waffe omulaba nti ye tebamukubako anti naye senga anti kale okuba mukaako olumu nedda era bw'oli mukuba dwalidde ewaabwe kale okimanyi ebintu ebimu kutaata ebibaayo anti kyekyo kati mala gakola mwe mukola n'emikolo mmwe naye gwe omanyi kibayita okukola omukolo n'okukola okutuusa omukolo tutandikira awo maama nakitende omanyi kibayita okukola omukolo n'okukola okutuusa omukolo olowooza abaganda baali basiru okugamba nti okola mukolo n'okukola okutuusa omukolo njawulo ki ebirimu okwanjula okukyala okusinga kwa kutuusa mukolo mukama atusaasire nengenda kukozesa tuba omwo mu kusinika busimisi nnyo tuseka omukatuse mwebale naye okubikkulira akatabo k'omuwala gw'ogenda naye omumanye olime kutuuka nze nakozeeko omukolo bannange musaasire nze sigenda kumenya mannya kankyogere kubanga omulenzi yampadde authority twali twogere eggulo kati ng'omulenzi agenda mpa omukyala kwali kukyala mu kusooka ngamba bwana kalondoozi mbadde nga kugobera ku TikTok n'enjagala onkulemberera okukyala wayita weeks 2 n'angamba akati tukyusizzaamuko kukyala kukola ki kwanjula kukyala kwanjula mukolo gwa munju guli simple ne tuvaayo lumu konze kale bali bakkiriza nti ye bakuwadde ebbaluwa nti ye ekkiriza ekyo nti ye okay kale kati twali tutambula mukolo gunaatera okutuuka ndaba omuvubuka alina pressure stress y'amaanyi jjukira nze bwe mba nteekateeka omugole fuba nnyo okulaba ng'omugole
omukolo tagukola kufiirwa bulamu agukola kuba na bulamu kubanga tebikomaawo tuteekeddwa okuba n'obulamu obweyongera nga omukolo gukoze eki guwedde akati kinava mugamba nti naye nga tulina bulamu kiki ngamba gwe omukolo banange bankanda ssente ez'okutimba ezaki kati ngambaliramu ebintu ng'ebintu biri over exaggerated kati munnange namugamba mpanjogereko n'omuwala nga mpa essimu y'omuwala nga nkubira omuwala omukolo gwali gubula ennaku ndowooza wiiki ng'emu nkubira omuwala nga mweyanjulira mugamba nze kalondoozi munnaye nze ngenda okukulembera omukolo gwo wangi ssebo nze kalondoozi nze ngenda okukulembera omukolo gwo essimu ng'agiwummuza wansi omuwala nga mpita halo nnyabo halo nga taddamu mba ndi awo ng'omulaga wamma obadde ogamba ki ndowooza era amusiba enviiri bwe yali oba mukwano gwe kale tujja kuddamu essimu olabako nenkubira omulenzi nemugaa tolina kyogenda kuwasa oyo mukazi muveeko tojja kumalako byawedde bitya akubuli byawedde bitya byawedde ng'omuwala message yino message ogenda gisomera abantu omuwala message yawandikidde omulenzi njagala otegera ebintu bino abantu balowooza nti nno twogera byakubala ate yino message yiyo message gisome eno wano esembayo wansi nze ndowooza tugenda kwawukana mu bulungi naye kibawula mu bulungi omuwala bwe twamala okukola omukolo gwalimu okusika omugwa kw'amaanyi ayagala bintu bya bbeeyi ayagala bintu bya busanga kati bw'atuuka ewaka buli kimu tekimusanyusa emmere gye bala temusanyusa ennyumba gye bapangisa temusanyusa n'omwami tamusanyusa buli kimu ng'atandika okufuna ebyama byonna eby'omu nju ng'abibuulira abantu ebweru kati munne ng'amuyita amuga munnange baafundikidde omuwala adduseeyo mu maka azeeyo waabwe namuweza message eno kiro kitwala omunaku zendo tugenda kwawukana mu bulungi ng'ambuuza nkole ntya era twafundikidde mu kansolinze ne mugamba mukwano okyali muto mu bufumbo kye bayita obufumbo olina okwetegereza ebintu bingi ogenda okuwasa omukazi abakazi abamu tebaba bawasa si buli figa nti bagiwasa waliwo omuntu omu yagamba nti si buli kabina nti kagenda mu maka gakafumba abantu abamu bo balina kubeerawo nga bimuli nga si bakazi ate bayize buli mukazi alowooza alina kubeera first lady some ladies must be 10 ladies abaganda baali bagezi abaganda balina abakazi 10 omukazi asooka kaddulubaali kabejja nassaza muwanika musubika owulira mulowooza abaganda balina abakazi 10 okumanya ng'omuganda yali mugezi era n'omukazi nga mutetenkanya muwummuza naye mukazi lwaki nti omusajja ekimumalako amaanyi g'ekisajja si kuba nti akola nnyo bwongo ng'avudde ku mulimu ng'alina stress ey'emirimu bw'akoma wewaka omukazi akimanyi bulungi nti omusajja wange kakati kino kimugjeeko katono essimu kasya kano kankwanjulira emami gadgetsi abakulembera mu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga abasajja ekyabawasanga abakazi abangi in fact nakola listings ey'abakazi omusajja balina okuwasa abaganda tebaali basiru abaganda baali bagezi ku buli kimu ekikolebwa bakimanya nti n'omusajja yabanga n'ensonga lwaki awasa abakazi bangi omukazi asookera ddala mu ddya mu bufuma mu kyakaddulubaale yenna abakyala ye mukazi mukulu oyo ye mukazi ogw'osookerako ddala ng'okyali muvubuka yakujja mu ddiba ekaddulubaale oba mubi oba muki oba munafu yaba mukama waabo bali bonna kati omukazi ow'okubiri yayitibwa kabejja ye omulimu gw'okuwembejja kati ono ng'alina gy'asobezza kubanga si buli mukazi nti akoze eki atuukiridde ayinza okubanga yajja naye ng'ate obukyafu buno tewabulaba obukyafu tewabulaba kati obukyafu bukugoba ewaka kyova osalawo onoonye omuto kati omuto n'akuwembejja n'abeera mulungi gy'oli abaganda baali bageze bakimanya nti polygamy is marriage bwe bufumbo obutuufu kubanga yes bo bakimanyi y'obusiraamu ntuufu yesinga okuba eddiini entuufu kubanga bo ab'obusiraamu bo bagoberera nnyo nno n'okusinga ate bino ebyokweyagaliza yes kakati ekyokubiri nassaza
nti omusajja bw'amala okuwasa kaddulubaale mukazi mukulu kabejja n'awembejja kati agwa bagafuuse masaza nkyalako ddi egindi nasaza n'ayingirawo kati musenero omusajja yenna ekimuwa amaanyi byakunywa na byakulya musajja wabanga mutono mu butonde sikabugolole omanyi omusajja omutono naye ndowooza tasanyusa bakazi okimanyi bulungi ogamba omukazi alongose bulungi bwansi naye naawe olina okutereeza ki amanye baganda mu kuzaala kwaffe tugamba nti bwe gwayingidde bwe gwafulumye oba mwe gwayingidde mwe gwafulumye byawukana amakulu gaakyo bwe guyingira bwe gufuluma kitegeeza nti ozadde mulenzi amaanyi gabaddewo bwe gwayingidde bwe gufulumye okategedde akantu ako okategeddemu ki bwe gwayingidde bwe gufulumye omwana mulenzi nga bwe gwayingidde bwe gufulumye ng'azaalibwa omwana mulitegeeza amaanyi weegali oba mwe gwayingidde bwe gwafulumye timuwala kaddemu bwe gwayingidde bwe gwafulumye ago maanyi mwana mulenzi wazadde omwana mulenzi bwe gwayingidde bwe gwakoze ki gwayingidde n'amaanyi gwafulumye nakitende yakitegedde abima kikitya Sharifu kali katya yensonga lwaki bazadde mulenzi obutonde obwayingidde obutonde bwafulumye kati wamuwala nti mwe gwayingidde bwe gwafulumye so si bwe gwayingidde ababitegedde mubitegedde munansala ne mwetegerera nze mundeke ndi confused nyingira buyingizi bwebanga oyagala okubuuza omuntu ag'okuzaala nga toyagala kumubuuzabuuza kawala kalenzi sukali ki omugamba nti bwe gwayingidde bwe gwafulumye oba mwe gwayingidde bwe gwafulumye so Alani obako kyaza abantu kyazanga abantu balina authority sikuyiyayiya omuntu ajja nayiyayiya bintu bwe gwayingidde bwe gwafulumye omwana mulenzi kivaawa omukazi muli mugwe okumanya nti omusajja munafu kanji nyikire emido naye mwe mugulako okoliroko kati gwo omusajja omukulu nakulengera ku mudaala mbu ogenza kugulako okoliroko ogwo mulimu gwo mulimu gwo ekikulemesa obutawangala mu kisawe bwongo it is psychological middo omukazi kyava abamu bakazi banenga abuuza kyekigeza semudondoli ne bamugamba nti bw'okwata kontaseesa ojinywera mu kyayi nga tomanyi kuba kati gwe Alani nkubuli Alani yadde oli musajja tosobola kumirira ddagala kumala mwezi Alani gwe nkubulira ng'olitegedde ne bagamba nti eddagala likugeza tosobola ddimira mwezi gwe Alani yadde weepanga nimbye nakitende naye mukazi wasobola okuwa eddagala omwaka nga tomanyi asobodde kuwa omwaka aba bakazi bazukka ekiro nga twebase n'akutunulira bw'ati n'agamba ino singa nkituga kino nno azukka ekiro nga weebase obavanga omukazi muwenge ekitiibwa gwe omukazi muveeko muwe ekitiibwa azukka ekiro n'akutunulira nga weebase ofudde ate mufa nnyo ekiro mmwe nga ddala nga muva kulya kyakiro omanyi kiyitibwa ekyekiro ekyo amaze okulya ekyekiro azukka bw'ati jjukira bo tebakoowa aba akyasamba nno kubanga waliwo enjawulo kati w'okumala n'okukoowa kati gwoba okuuyi akati ye n'asooka akyuka bwati n'akutunulya bwati no naye olaba abulamuko asobola okukwatako n'alaba nga mutufu towera n'agenda mu bakazi bane baba n'enkiiko zaabwe ku kitawuluzi ne batandika okwenyumiza embuuzi gwe wange kyankola ki antwalako mu kinaabiro antwalako ne mu firiji anzijayo antwalako ne ku lubalaza mukozesa ki nti white mischief okamanyi ka white mischief kakambwe kanoonyeko white mischief nakitende okamanyi kacupa kanyirira nnyo naye onywako obunyuka nti watonye bwe kati kawalagi ojja kwegatta leero n'enkya n'oluddako oba mulimu ki namwe mulimu muzabbibu guli gwe baagabye ku buko kano kalungi ennyo akali munnange kati nozo kategedde akantu ako kakati abakazi abazukka ekyo ne batwetegereza kyembadde ndiko naye nga tukomawo tuddayo eri mu nsonga z'obuzadde kugabye gwayingidde awo nawo nanvuddemu kati omukazi mulimu gw'okumanya obanga ddala osaza kimu kubanga ekigaana abasajja okupafominga obulungi sometimes ki psychological bambi alina ebizibu alina amabanja kati gwe mulimu gwo kati omukazi kyava ayingira waawo musenero n'alyoka asena ebyokunywa n'alyoka alunga juice n'asogola otwenge musenero n'akulungira ebintu n'onywa n'ofuna amaanyi mukuuma oyo yakuuma byonna byonna ebya family kuba omusajja yadde ng'akola ssente abaako ne gy'abikuumira
abako ne gyakola ki ne gyabikuumira. So akati mukuuma najje nakuba omusajja buli byakola byonna abako ne gyabikuumira. Okay. Olaba so okuba n'omusajja nga yagulagula ebibanja nenga gwe tomanyi nga tegwa gwe mukyala mukulu. Nenga ate mukyala muto yamanyi ebibanja bya bbawe byonna okimanyi ndowooza ekyo. Kati we mukuuma gwe mulimu gwe. Kati muwanika oyo yatereka bya nsimbi. Musubika oyo ndoza wewa mumanyi bulungi. Mukebezi waliwo wama mpulya nnyo waffe yabaala bayita bamusubika. Bamusubika. So mukebezi mubugumya muyiiya oba mulowooza. Mubugumya akola ki? Nanti kati omusajja buli wagira avuddeyo entalo nnyingi yenga abugumya anyikira bulangiti oyo wakwegatta nnyo okusinga. Abakwegatta. Babakwegatta era babeera bwala butototo. So kati yengeri omusajja gyakola ki? Kati bwe tuddayo wali emabega. Tuddayo wali ku mukolo. Kati wali ng'oba mugamba nti ono gw'olaba tajja kubugumya. Titambugumye nti ne senga yandisise nti ebyo byewammwe ono omwana gw'olaba yanazibwa omusaayi gwa Yesu. Ono gw'olaba omwana azazibwa omusaayi gwa Yesu ebyo tabyagala. Kati nga bazadde bagamba nga batula muno kiteba ne bataata tugende n'omwana tunakola tutya munnange kawala kalungi tukyali kukyala owulira bulungi kati nga babikula fayiro kati nga tuddala nga nawo baba babikulira nti omusajja mugagga naye nga ameketa amanyi ekiro senga mwala wange onagumira ebyokumeketamu senga sinda buzibu kasi omusajja alina benz yafuna eddagala aha kwata wano ogwo gwe mulimu gwo ezo endwadde si buzibu omulimu gw'abakazi kunoonya ddagala kyovulaba omukazi lyejjembe ly'omusajja abazungu bagamba bwe bati where there is a successful man there lies a what woman strong woman omukazi lyejjembe omanyi lwaki lyejjembe bw'oba ogenza okukola omukazi yasigala asaba ananga afune gwe tolina budde na busaba ggwe Alan olina obudde obusaba ggwe era gwe gy'olaba amakanisa agasinga n'amasaba gasinga kubeera mu bakazi kubanga abakazi balina obudde obwo bayitayo koto omusajja yena fe munono yaffe omusajja bwe yabanga agenda okubaako kyakola omukazi yagendanga ekkoto so si enkoto ekkoto kyekiggwa ky'ogendamu ng'osabira mukisa mwami wo gy'agenze balo afune agaggawale mufune omuwala yagendanga ne ssengawe kubanga ssenga gwe muzimu ogufumba n'omuwala essebo zino engalo nzikuwadde kwebaza olaba tuli mu nsi wallahi ebintu tetubimanyi ate ne tugamba kubanga nze ate gwanzibudde amaaso nze bulijjo ne mukukyala mmanyi mugenda anti fe tulina bannazaala ne basezaala ba vibe nazaala n'akulaba vibe n'ekwata sezaala n'akulaba vibe n'ekwata muleete ebyokulya nemumalagalya so fe tetubalinaako buzibu kati weebale nnyo oleesa akantu akalungi badengera keerabira mukukyala tebalya okukyala okwennono tebalyayo barakumbuuza lwaki kyovula ngenda kukusomesa nga mmaliriza andi nga mmaliriza tuve eno nga tetulidde bakukolera so fe tusanga empombo nalabako omuntu omu gagamba simayanga mukukyala omuntu omu olwombo simaya biki sigenda munafuye ne kankuyamba otegeere kubanga nze omulimu gwawe kubasomesa mukukyala tebalyayo mu nnono ennono ziri 3 ompulira bulungi wala ennono ey'eddiini kati ng'abasiraamu bo basobola okukyala ne bakola n'ennika ne biggweeraawo ekikulu ge mahale ebisigadde byonna bya mutwalo gwa taata katemba wamwe si bwe kiri ennono ya ddiini olwo abantu abamu nga bo eddiini ewaabwe kyekikulu so si bino bya buwangwa nga baganda naye nga tebagala nnono right ndi mutuufu oba siri mutuufu ennono y'omukolo gwe ya ddiini ekyo kimu waliwo ennono y'omukolo ogwo nga ya buwangwa kati eno gye ndiko waliwo ennono y'omukolo nga ya mulembe nga bajja kujja bagire bugizi oba bakoze bifu oba bifu kiri nti baleese ssente kati zino nno ziri mmeka 3 njagala otegeere bulungi kati omuntu yenna akunnyonnyola nze nkuwabya nnono kubanga ennono gy'ova ya Buganda ennono y'ensi yaffe kyekitufuula ab'enjawulo ye cultural diversity that is how we differ from others kyekituweesa ekitiibwa akati abayo mukukyala anti okulya ne batuwa emmere anti abayo nkulaga n'oluwombo anti abayo nkulaga kati wuliriza senga ng'abikkula ebyama fe wano omwana ono gwe mulamu mutwala naye alimu ekitambo asera mmere bayinza okusera emmere kulungi kuba emmere tebamalaga giri mwadde okimanyi nti okusera emmere kulungi omusezi manyi wa mmere abasezi bali babiri waliwo abasirisimbi n'abasambandu abasirisimbi omwana oyo aseka nnyo oba omusomesezza nnyo ajja kubiyiga abasirisimbi n'abasambandu abasambandu be basera emmere era emmere edda kati olaba abaganda aba abantu bali bagamba nti omwavu bw'afuna ssente aba yabbye
omugagga aba yasaddaase sibe kiri kati edda omuntu yalimanga ennyo emmere yabanga musezi right sije wakulira kituufu ndi mutuufu sibe kiri kati omuntu yalimanga ennyo emmere bagambanga nti muki kati yagambirangawo ffe tuli basezi ba mmere yabanga tategeeza nti basera mmere naye nga kulaga nti bo balimu obulimi ate obulimi kitambo obulimi amazima gennyini obulimi kitambo ekyo kirina kitendo oyo omusajja muganda abimanyi kakati ekyo n'ogenda ng'okimanyi nti gwotutte muki musezi kakati ggwe labayo nga bagenda baleeta emmere ekyaggwe nga mulimu ngalo z'abantu olwamalanga okwogereza nga musitambula butambuzi nga mugenda hani asobola okulya abo basezi abo leka obadde tutte mu bantu abali abantu ggwe mwana ggwe ensonga ki tebaalyangayo olwamalanga okwogereza nga buli omu akwatagage tuzzi mwanyi bebakomako kubanga yemmere bwaba ebyokulya ebikati nga cross otegedde bulungi bino ebyaleeta amayuuni mugende mubasimba ejjembe abantu babanga begendereza kiki kinandikiddeko mu ntandikwa nti abaganda ne mukuba besinkananga n'akubuuza ovaawa kikiti eyo eradde alina watyanga agenda kusindika mutabani we Buganda eradde nti teradde zivuga zivuga nchemboko eradde ennyanja eradde nti mirembe anti ennyanja okuteeka kwayo nga teriko mayenge beradde kati omuntu yabuuzanga nti ewammweka wali emirembe kyovula kugambye nti abaganda babanga mu kubuuza kuno musibye mutano base naye mwe mubuuza formality eradde sebo eradde mwakifuna formality eradde nyabo eradde musibye mutano bulungi gwotulaba otya no my dear eradde nti eradde mirembe ddala nti mirembe eradde maamu nyoge mirembe bo abuuziza mu nnimi ssatu gwe muyita musiru abuuziza mu lunyolo abuuziza mu Luganda abuuziza mu Lusoga nyoge nyoge abaganda sibo tulina ebigambo byaffe wano ebimu nga bya lunyolo kati ng'enfuka okuwonga enfuka nanfuka linnya mu Luganda baffe yabeera nankumbi enfuka wano ebeera nkumbi okulira kyewammwe kitegeeza kukaaba kitegedde bulungi so bingi ebyennimi zaffe wano nga si byaffe nga byewalala nga bya nnimi endala naye nga twabiteeka wano mu nnono yaffe kati abaganda bakubuuza ebintu nga sina byammwe naye nga kubuuza mu nnimi zonna ategeere maamu kati njagala ku mmere kati mumala okwogera bye mwogedde byonna maama ne taata bakiraba nga wano tebasobola kuliibwa mme tulya emmere y'abendi nga tetudde okategedde akantu ako juga temulina kye muleese muze kwogereza wemba muze n'ekintu ekyamaanyi muze na kita kya mwenge kyokka kubanga kyekyobugaga kye mwabanga nakyo ekyamaanyi kyekigulawo okwogera kwonna ekita ky'omwenge ekyo ekituttu ekibayita musaasaane okireese musaasaane muyingidde munyweddeko munyumiza kiweddewo ate mukinywedde babiri akati awo ng'odda ku mmere y'abendi ng'olenga temugenda kudda bwe bakusiba leka mutabani tugende kyekyaganyanga abantu okulya tebaalyangayo kati ekitegeeza okulya emmere kukyala omala kakasa nti mukanyiza anti lwaleero ogenda okukyala nga bwogambye Alani Cruise nga senga kyaliwo mulumba bulumbi ku just kujoga you are right naye nze kyendabye mu byonna kyendabye mu byonna izike katabaako abantu batugamba tuwandiike no akatabo kali eri kubikkula ebyawandiikibwa ku muwala nti bw'okebera amaka g'ogamba nti gwe mukazi obwe wagenda n'okyala baakubikkulira akatabo ko kubanga olina omukyalawo ayinza okuba nga ngalo bunani oba ngalimu ensimbu kuva ku nsimbu kale njoga ku bintu bya bulijjo ngalo bunani munafu si mukozi nga bwogambye byonna bitegeeza kimu ewaka abadde mu mbejja ate nga kale naye weebuuze bifo nga tonanenya muwala oyo jukira omuwala bakubuulira jukira omuwala tonnamulumako kati bakugamba teyasika si kutuuka eri mutosula ebintu ogambe omuwala ogenda okugendayo ewaabwe nga tonnalumako anti yenno nentu ate kati bwamulumangako era mawemukirano owange gwato oluganda lwo lwaddi mawemukirano ataawe emitanga egikubaako togimanyi of course neero babikola ogenza bw'ogenda okukyala ewaabwe w'omuwala nga wamuzaala mudda wateekeddwa okubaawo embuzi ze zikulembera naye leero mumala gagenda bugenzi anti nze mbadde nze omuwala mbadde nange omussaamu ssente osobola okumuzaala abaganda bagamba eridde kindiwe singa erya muntu temwogeranga bintu olwokuba nti nno sente zirwawaga abaganda bakugamba eridde kindiwe singa eri omuntu ente yange eridde ki embwa yange eridde ki
nawulira fulufiga agamba mwembwa enywa yogurt bino byeridde kindiwe sebo mwami Cruise ente yalidde emmere yaffe eridde emmere yamwe temukubanga nte yange mumbuliranga nembabalira ssente lweriri nnyo omwana w'omuntu n'emutta oli musasula abaganda kyebanga bategeeza beera mwetowaze ku buli kimu ng'oli omuko mu vidiyo yammwe talina kiyazze nakyo wallahi omusajja yazze nga azze kuyisamu buko maaso naye nga mukaka ye credit gyafunye mu kavidiyo konna mu byonna yadde nga tolina beera mukakamu era yo musajja mwakoze vidiyo omuvubuka yakoze nga gundi yani kyaliyo ali wakeeyo oyo omuvubuka simanyi ngeri gye muwandika kambuze Kamya Jackson mwawandiise oba mwenna muli nakyo nti muyingira buyingizi mu kinene tokokuba guwandika tosobola kumalaga kola bintu bya bbira mupanga bawandiise so ne mu flowing kati naye okwehambolinga kankuze kulaga nti noli musajja mugezi nti obula katononyo polishing okola ebintu bino wabadde otandika omukolo ng'otandika ku screen ogambye sebo taata ebyo tebiriye ebyo bya kigwagwa nnyo tere muntu akonkona luggi lwa mundu abeno ebyo mbiraba nnyo omwogezi sebo taata era bikibikibici fefe gwe wamwe osobola okukyala mu maka g'omuntu n'otandika olina kubeera waggonjebwa mukadde waffe omulungi mukadde waffe nguli mwetowaze so ogenda olinnyisa bulinnyisa nga bamaze okukutegeera bakukkiriza oyogedde mukadde waffe n'empulira emmere eri emmanju ng'ewunya oli ekigambo ekyo jangu mpola bw'oba ng'ozze okwogereza beera hambu kati oli omuvubuka wammwe senga nakitende yabadde nga tayina naye nga mumuwa obudde obuleeta kasasiro we kubanga mwetowaze nange mbadde nsaba baasi eno mugirayo mwegundi wallahi naawe ndowooza olaba engeri gy'obadde okola bakiyita reaction yo ng'esinziira ku actions ze your reaction kubanga eyo ndowooza babitusomesa mu gundi mu Newton's law of motion for every action there is an equal and opposite reaction nti buli kikolebwa kiba ne result ediringana ng'efaanagana so and that was it so muganda wange okulya tekubaayo mu kukyala naye olwaleero nkugambye jjukira emikolo gikolebwa mu nnono 3 ennono ddiini ennono mulembe guno ogwaleero n'ennono byabuwangwa olwamaka gambwe tyokulyamu emikolo ng'ogagala byabuwangwa tojja kwogera kigambo kyonna nga tewaliwo kita kya mwenge enkata yakulwanira ebintu ebyo nga bo bannono so ewasenga ndozo otegeddeyo olumaliza okwogera ebyo bigambo ebyo nga senga agamba bannaye mbiwulidde ebifa ku mulenzi nga ne taata ne banne bagamba bannaye tubiwulidde ebifa ku muwala katugende twegeyeemu tunadda teri kulya luwombo ati kambuuze ekibuuzo oluwombo balufumbirani kati omanyi kati muko kale mutabani balufumbira muko ki ekikufuula omuko ekikufuula omutabani nga bamaze okukkiriza mu lujja kati ate bakuwa lwaki edibana kukkiriza oli mugenyi oli muyise gye wambuuza mu ntandikwa muyise oyinza n'okuba nga obadde oyita buyisi n'okyama kekalike waŋŋambye n'oŋŋamba ku gundi mu kukyala batwala biki wadde onyumiza ali nga wali ku motoka twabadde wali eri n'oŋŋamba kukyala tebatwala bisolo biramu tebayiwa musaayi tatwala bisolo biramu ate ebisolo biramu basala bisale bimu ku bye basala nti tukkaanyiza akati muleetanga embuzi 10 kati gwotwala embuzi kati wotwala embuzi ng'eri ewaabwe muziro embuzi yatta omuntu mu lujjawo bagifuula muziro amanyi baanamu mwesiriwaza nnyo otwala endiga essese endiga tegenda ssese okimanyi ekyo naye gwe olwokuba nti gwe weefuula omugezigezi oddidde embuzi ozipakidde mu lyato ozitwala todda oddidde ente omaze geetikka nte nga jjajja waabali yeddira nti balya nte gwe olwokuba weefuula omugezi mbwanzeeko mukala gwange nja bitwala yes neze nkubuulira kuba nze ndi mumanyi se ndi musomesa wannono kakati nkugambye bakusalira bisalire oleetanga gomesi 10 ng'odda oleetanga ente 5 banaye sijja zisobola nsobola 2 kale leeta 2 n'ekitundu ekitundu zenva enva kyekiki ekisambi olya bulungi egamba oleetanga enkoko 4 abako bali 8 oba enkoko 8 n'enkoko enkulu eryemu naye wegamba nga oleetanga enkoko 4 abako bali 4 oli yalaze nti bonna benkana akikuwadde ng'etteeka kati bagamba letanga enkoko 4 abako bali 8 abategeeza just ndesebulesi kyakulabirako naye ng'enkoko y'omuko bagiwa omuntu omu ebyere musokuleta zinendera obanga alaze nti nno obawe ekitiibwa bonna balwanidde wamu okulaba nga bakukuumira omukyala
kubanga olaba ne mukuzaala abalongo abaganda babanga bageze wali kibayita ameeru n'amaddugavu ameeru kwe kuzaala muwala mulenzi kiba kigayitibwa ameeru nti omwana n'omulenzi tebasobola kukkaanya kutta bazadde baabwe bakola kabi naye ate omwana n'omuwala basobola okukwatagana ne bakola ekibi kakati ne wano kubako bonna bw'obawa n'obasanyusa they all defend you ne bw'owaako omu aze talina kye yali ampadde kikyayogera oyo mukwali muko yali ampadde kaki oyo muko yampa ekkanzu baga bonna bonna babeera bakoddomi bo otegedde bulungi so ndoza ala notegedde bulungi so tugenda tutambula okukyala ne kuggweeraawo sokedde kukyala kubanga leo wansabye kugamba kukyala so okukyala ne kuggweeraawo nga twabuse tutegedde nti mmwe baba muli abantu naffe tetulidde bannange tulidda kati mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kyekiddako kwanjula kubanga bwe tumaliriza ekyo era waliwo ekiddako bwe tumaliriza ekyo anti bazzeeyo ewaka etyo anti oludde ewaka kati coming soon oludde ewaka nga bamaze okukkaanya nti munnange omwana agende nga baddamu batuula ewa taata azala omuwala ebukojja w'omuwala ekika ne jjajja ne basenga ne batuula mu ddiro lyerimu ne beebaka okumala ennaku ezi balina okuloota omutwalo ogw'omwoyo so si guno ogw'omubiri ogwandetera firiji bateekeddwa okuloota omutwalo ogw'omwoyo babanga bali awo kati awo mukukyala ndiwadde mbogenda ne mukazi wange ni mukazi woki mukazi wokizo mvuzeeka abannanga bekampala bannaye muwasiza abaana babendi mumaze okukyala then kiwedde olinze omukyala mugende olinze omuwala mugende ate oli mukwogereza ate obba oyogereza obba kwegamba asaba omunafu asaba atoola yani erinnya Shirati alayika muganda nnyo kuba bwedde akkiriza nnyo ebintu ebyogamba Shirati alayika muganda get the point so Alan I don't know nendowooza owulira kati gwe Shirati obadde obimanyi ebimu kati kyembadde njagala ofune mu bigambo byange sifuddeyo obanga bikunyudde tebikunyumidde naye gwe owulira njogera binyumidde naye binyigirizaamu ngamba oli muganda wange sifuddeyo gyemala okukyala byenjogedde si lugezigezi naye gwe owulira byenjogera kati abantu bangi bajja kujja oli agambe ayogera ngaani kubanga abantu balina obujja ayogera ngaani alina emyaka emeka naye muganda wange guno omutwe teguterese buugi kyekugamba kyekino gwe owulira mbyogera owulira bifulowinga oba ngattirira naye oli kibaita okugattirira omuntu ng'abadde agattirira byanyumya owulira ngattirira oba bifulowinga ddala nga byenjogera bituufu kubanga aliwo omuntu ng'agattirira nga omubuuza wa kino tekikolebwa akuyiiyayiiya kakati tojja kutwala bisolo biramu kubanga nkulaze nti basala bisale ate kankubulire gwe muganda wange ente kintu kya bbeeyi wane Buganda kibala totolanga kisambi ente okusanga amaka abaganda bakugamba nkoko kyekiraga obugaga enkoko bakugamba oli mwavu tolina adde enkoko etakula mu lujja kitegeze enkoko kyabanga kintu kya bbeeyi enkoko sebe esobola okuwasa omukazi kama tonagayina enkoko enkoko esobola okuwasa omukazi enkoko emu bweti mukoddomi wakukwasa omukazi obadde okimanyi nti enkoko buli wookyale wa mukoddomi wo alina okuttira enkoko nnamba bwe kiri kubanga omukonkoko buli wakyala nkoko nemmwe buli wakyala nga bagenda KFC nga baleeta which is also okay kuba gwe mulembe nendowooza tugenda tulaba nti omulembe tusobola okulongoosaamu naye totta nnono nga bwe yandibadde kitegeeza omuvubuka ndabe eyo olunaku olwaleero gwe tuula weebuuze mukazi wo gw'olina ewaka baakuwa akatabo mwakola embaga byaggwa kyovulaba ennaku zino ogenda okekanga emikolo giwedde ate abantu ne baawukana olw'ensonga zenjokuwa era mu maaso awo nina kampuni gye nagguddewo ekola ebintu bisatu KCM events ekola ebintu bisatu okwanjula si gwe mukolo ogusembayo bwe mumala okwanjula abazadde ne bateekako emikono mulina okukwata ebbaluwa mugende mu gavumenti ebawe marriage certificate under customary we do that ogwo mulimu tugukola nti tukuyambako baloya we bali abakuyambako n'ogenda kuba gavumenti yeyina obuyinza wansi w'enjuba obukakasa nti obufumbo obwo bukola ki so abantu bangi babanjulwa n'atuko bawo n'afa ne bakutabukira abafamire nga bagamba temwali bafumbo bo balowooza nti obufumbo bw'ekkanisa bwokka obufumbo bwa nnika bwa kihindu bwa kwanjula customary marriage yes bwa civil customary marriage is marriage ng'okutte ebbaluwa eno n'ogitwala mu gavumenti ne babawa marriage certificate under NIRA ekyabantu bakimanyi olwoba kwanjula bampadde ebbaluwa aye ng'agenda ng'agiwanikaka nedda gavumenti erina okuteeka mu bitabo bya kubanga era bwe mugenda mu kkooti mugenda mu za gavumenti si kkooti y'ekitawuluzi ntegedde bulungi kati basobola okumala okunyanjula basobola okumala okunyanjula yes okay ne tugenda mu kkooti
kooti nekkiriza obufumbo ogenda okwata ebbalo ngenda mu nira yeyina obuvunanyizibwa nira nebukkiriza ne basayininga mutwala ebbaluwa ya LC ne bakakasa nti abantu bano ddala batuuze abazadde bano ddala gye bali taata wono ddala gyali sibabiyiza buyiiya ne bawandika ebbaluwa ne mutwala ne babakinga ne musweyaringa affidavit ne babawa marriage certificate nsolo malira n'enkola embage ya yes kati oba n'obufumbo mu government under customary nengera wagenda ne mu matirimunyo w'ekkanisa wakalegeda kantu ako so kyekyo kugamba nti enono ziri nnya ekihindu nika ekiwarabu okwanjula ne civil ya government kati kino ekikulu ekirala kyetuwa kyekino nti abafumbo tulina obalambulako betukoledde emikolo kubanga obufumbo bulimu ebisomooza bingi bano bemwogeredde mugenda ne mbalambula nga wayiseewo akabanga tulina okwogera biribita nkulaze message yino togirabye message zino nyingi bwe ziri wanene abafumbo tutuula nabo nebaye biribita bitambula bira nti tekati munnaye kinasuubira sikiwe kiri obufumbo sebo tebuli silver plate mulimu bingi naye ate waliwo byotasobola kugumiikiriza waliwo bisobola okugumiikiriza so ebyo tusobola bitunulamu ne tubiraba nga kubanga era ne bajjajjaffe bayitanga mu kusoomozebwa ne baafumbanga so Alan obufumbo si kintu kyangu nnyo ndigenda okukyala ntegedde balina okumba akatabo ne baŋŋamba nti ono nno gw'otwala ali bw'ati akola kino bw'ati ne wala bikulu nnyo lozo kirabye ani ali kugamba okukyala obinnyonnyodde bulungi impotesi y'okukyala njirabye kyobulaba omukolo guyitibwa ogw'ekyama bakubulira ebyama mwawukaniraawo kakati kyovulaba nti ku mukolo guli eri ogw'okwanjula si kyamagezi okudda mu tolototo okugamba nti ono muzukulu wa gundi muzu Alan Cruz yeddira nte jjajjawo kimanyiddwa nti ekatongole emulema otegedde bulungi maama we babimala olwedda abazadde bakukkiriza musevinga obudde ozze buzzi kati ekikulese wano ku mukolo kusasula byaboko bakuwa omuki era oluyingira mungi ne bakuwa omukazi ebisigadde bino byatudigidde omukazi afulume mulabe maama wenjagala ddali ebyo byammwe abantu batusiibudde nnyo ekiro ku buko ate nga bagamba omuko talina vva mu lujja kubanga anti olw'ensonga nti omukolo guggwera mu nju oluyingira mungi ne bakuzaala biwedde naye abantu basiibula abantu saawa nnya anti mulina abayimbi 15 ne bandi mulinako n'endume ku mukolo kuliko endume abamu nabalabye bookya n'ennyama oli atugambye agenda kwokya ennyama ya bumyu ente 10 ogenda ziriisaani kyovula balina okulya paka nkya kale n'olw'ensonga eyo ekitundu kyaffe ekiddako wiiki ejja oyo n'abadde alina ekibuuzo kyabuza mama Nakitende obuuza ki sebo ndi mukoddomi oyo yampa abamwanyi yakuwa mwanyina zikirizibwa okukyala n'ensulayo osobola okusula wa mukoddomi wo kyabuuzizza si bwe kiri ekyo kyabuuza nti kiri very sensitive nnyo kubanga abantu abamu tebamanyi na kumanya okomawa era obuko kyeki ekibuuzo kyabuuza kituuze n'okubuuza obuko kyeki ekyogerwa nti buko akankana biki obuko kyeki nakuwa omukyala wampa sisitawo kakati nsobola okugyewo n'ensulayo kyabuuza yes kakati ola kyabuuziza abaganda babanga bagezi wuliriza ebigambo bino jjojja omukazi tusula mu nju era bakuzimbirawo enju ku lukooto kyova olaba nti ne bwe guba mukolo gwa lumbe bakuterawo enju akasisira ku kkubo eziba ezaabako toyingira muki kuba kati jjukira wano wozze ewa mukoddomi wo nyina ayinza okuba nga ajjawo kuba wono mwana we kaga ofubutuka mu kisenge nga ne maama atuusa agobye Alan kiki nga naawe ofubutuka mu kisenge oli mukusenya amannyo weesibye etawulo no ku buko tebakola ki tebasulayo kalegeda kantu ako nazaala kati kaŋŋambe nina nazaala wange akkirizibwa okujja okundabako n'asula mu nju mwe tusula ewaffe anti ye maama webalenye obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo naye tumufunira ekisenge oluusi kyobulaba nti abazungu babakola boys quarters ekisenge wabweru w'amaka kati ne wali eri omuko asobola okuba n'ennyumba ebweru naye so si mu nju lwaki maama ye bw'ajja maama akkirizibwa okujja kuba maama oba mutabani we ono aba muwala we asobola okujja naye kyobulaba eri wamala yayimba nnyo yagamba nzikirizibwa okujja okusula naye saagala kubasulirira kukuba malako emirembe tekirina buzibu osobola okusula naye obamalako emirembe
Mune banagobagana ddiini emmese ekiro. Jukira maama ekimuganyisa okuvaayo n'eri mu kisenge. Matu. Kakati jukira maama abamu tebeebaka. Ngajja amatu agasubula kuki? Kubwakedde empulira. Agenda owulira ng'embwa zaako no zikaaba bulala. Oba otegedde? Otegedde ki? Ng'omuntu akukuba atakuduumira enkaaba. Akuba akudumira enkaaba. Akuba kudumira enkaaba. Tobitegedde. Sibitegedde. Nakite. Oyo mwana ngasinga obitegeera. Nakite. Kyali ngasinga obitegeera. Omuntu akuba. Akudumira enkaaba. Mundekenze. Okategedde. Yesiri munonefu. Mwe muli wono. Okategedde se. Omuntu akuba akudumira enkaaba. Maama nga awulira. Omuntu akuba akudumira enkaaba. Okategedde kantu wako. Akati yawe kyava maama. Nja kategeera nyakuda mu nkawuliriza. Kyava maama asula ebweru. Kyava maama akola ki? Asula ebweru. Akati ekirala. Nenga tewali muzizo. Ne ku mikolo. Kati maama ekimuganyisa okuva eri mu nju abeere wabwe mirimu. Abakazi bonna mu nnono yaffe. Era kyovula dayo ojjukire. Nkulaba nnyo naawe mu video zo. Ojja n'ogiragira boddayo mu kiyungu bw'okomawo boddayo mu ki. Omukazi mirimu. Kakati mukyazizza bajjajja ne bajjajja ku mukolo. Bajjajja abeebukojja ne baani batudde. Nga n'omukazi atudde asazeeko. Emirimu gitambula gitya. Kyava etava mu kisenge na mu kiyungu. Kyekigambisa nti omukazi tajja mu kidaala. Sinti kimuzira. Kati maama ekimukuumisa mu kisenge. Bajjajja bazze, kitaawaze oba maama we batudde. Bajjajja nanti abeebukojja ne bannyina. Kati nga naye omukazi avaayo atuula mu ntebe. Emirimu gikina tambula gitya. Jukira abako bazze abaana. Olina okubanga oli eri mu ttiimu kuyambako bafumbi. Omuwala ali bulungi. Otegedde kyobula tava mu kisenge. Sinti tava mu kisenge olwokuba talina kubeera ku mukolo. Naye buvunaanyizibwa. Kati omusajja atudde mu maaso. Mali n'omukazi atudde. Emirimu ginaatambula. Ge magezi agakiri emabega. So sinti babanga tebamwagala abeerewo. Ekyokubiri omulenzi. Edda omulenzi azze mu maaso g'abakulu. Kati maama ejjukira abeera yeetegereza. Ngagenda yeetegereza. Jukira maama yasinga okutegeera muwala we. Yeetegereza. Omulenzi amwetegereza talina mannya agamu tegaliimu. Ajja kusala ensobi nnyingi. Ate nga si kyekika si yasalo. Kati maama sajja ng'alina fly nga nkambwe. Okategera kantu wako. Kyava ino bera mu kisenge munaye ye awulize ebiwuliza ajje kujulira bujulizi. Mwami munaye wakkiriza omwana nti mwana munanga agende. Kasita musaayigo. Y'abantu bamufulayiza mu enkambwe. Oluvayo gwoti fly nga yonna ekoze eki? Eyitiriza obusungu. Maama n'agamba nti tebagenda kunzitira mwana mukolo gukome wano. Olabako maama, waliwo maama yalinnya ennyonyi okuva mu Amerika. Oba avaawa n'ajja ayimiriza omukolo gwa muwala we. Ojjukira maama oyo? Maama yalinnya ennyonyi okuva ebweru w'eggwanga n'ajja ayimiriza omukolo gwa muwala we n'agenda ne mu kkooti. Awo ne beebuuza maama afaaki. Ezo ezimu ku nsonga. Ng'oluusi omwana yatagalirako eri. Omwana ono omulenzi. Kati ayagala kutwala ne muwala we. Gyebiri olwaleero ensi eyonoonese, ensi ewedde. So nja kwongera paati 12 ngende nga ngazi y'ensonga. Bampera ku namba yo. Namba yange eri noti 7 noti 5 86 29 82. Oba noti 7 89 18 noti 7 14 0705 86 29 82. Owagira mani mpagira Barcelona yokka mpagira Barcelona yokka nze obulamu bwange na Argentina. Premier League toyina kyo wagira. Man City eyo njagala olwa mutendesi. Kale mutendesi waffe. Eroli fair. Kale kyekyo kyennyini. Ne wagira Arsenal okumpi ndoza omulabi. Bareke. Kale for now sagala kusukka kwa olunaku olwaleero. Comment section yeyo nkulu nnyo. Ku kyewandiyagale tuba wiki ejja tutandikira awo. Tutandikira kwanjula. Kale muse bulungi mwera. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education ga gyesi zonna mu Uganda
bayina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo, ate nga bayina ne sina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.